Buli mukazi malaya ne mukyala wa malaya. Wanyi mama? Mkwano nidda. Anti senti. Kala tono male na ku 5 nga tolekaza akameza. Kakati nze munnango kunsibe Malaysia. Tebansi bambula nkutte ku ndi ku street ndi nenga kapozi nti baba nsanze n'omuntu. Nali mu overstay. Wali musoboze. Ne mala. Bolo atambula bera ne diru zokola. Kitegeera. Mutambula ensonga lwaki mulemera nnyo ku kintu undi bamukyakola bwaki mutambula mujja kutegeera. I know. Kinze bankwatola overstay nali maze emyaka 2 mu ggwanga eryo. Era gwe musango gwe bantegako era ne bagunsomera mu kooti ne bangamba okusasula engasi emyezi 18 oba okusasula emyezi 3. Ne ngamba tempe ye 18 emyezi najja kukola se. Alenzireyo. Komera yairi che komera ye Malaysia. Kwafe batusubiyeko no. Malaysia. Bawalana nnyo abagundi abagwira si baddoga vubuka n'abachina n'abatayira n'abaki nga nguma ngamba ekyo kikoze ki kize ekizigo kyo bambi kyaleke waka kizigo byonna bidekayo kati within 3 days na abyo bato kyabitulako kano no bali akawunga kagene ndi akawunga abali bulungi atenze gazeti nakola nonga ntuseyo goto ya natuka eringa akasenge kavanwa ate bakusiba nti gwe ntambi ne Shalom basiba ntambi bamuteka mu kinchonchi ne bateka muno mulaka nembera mukasenga abantu nga 5 babana nenga mnati mulizi kati wanazula nti embera nengamba wano ngenda kufa obwongo ati waliwo mu Nigeria nangamba naye wano obo yagala emirimu bakola osaba n'ogenda n'okola ki n'okola kati nalina ne baganda bannanga abalala nga 3 nembaleekanira ngati kubanga wano bale ati munange mwabagambye wano bali wachina ngati bagamba stop shouting ati baliwo bali eri komo munangamba tugenda tusaba ogw'okutunga ne mugato mmanyira isigenda kutunga tulimerime konze zisiri mulimi tugende mu kufumba bagamba ate mu kufumba nedde ne mbaga tugende ngamba you black no ne bagamba fate mu kufumba. We in cooking. You have restaurant? Yes, we have restaurant at our country, Uganda, very serious. Man, take a cool sepia mchere. I mean, you said pitches. Omla ogunsi ngobu. Zene maganeda. Zemunzi zayo. Tikatu yagala. Konze mukolo kotebe nyanja ndasi. Ebenyanje onazo fish nti yes na tebi nene bampa kijambi ekivana one na kona ke 3 magumba na gamfu mitabu na magamba no nangamba you are going back there nembagamba ned kubijanjalo mfira kabisa mata menkoko boza kati sicho osobola ddala ekisembayo konzo okwaza ebintu kumbe tomacha waitira nango kutamu mugongo gwe mwana kubeso wani ngowe nenga negayirira ngabanza mu kusavinga n'okusalasala ebirungo naye nabete bisalika ebirungo box z'ennyanya ezo yinza okusala box nga 8 obutungulu amazigo okaba bugata. Okay, ladies and gentlemen, nze Shalom Haddad Kawesi okuva ku Shalom Health Service doli abasajja erisangibwa Ntinda outside the village mall atona afika ku Ndundu complex oba okuba ku simu yaffe 0705271973 ndine wine balukeza da jagana da encyclopedia yesebo kasomeko ono abayimba muse 5 rounds and above non-stop kibakitegeeza nti emyetololo 5 n'okwambuka waggulu ngatoma ate oyungira muli asajja mbalina challenge bampeza message Shalom mwemba maze sidamu kuyimuka nfuna obuzibuzibu mu maazanya nako nuna kubere soko nyonyogere twakola 5 rounds and above ebyabigoba basomere muko byakola prolonged ejaculation ayongeza omalo tambula sigalo kyatambula erectile dysfunction asajja bayina obuzibuzibu n'okuyimuka kuba saluti nga munyamu obuzibu mu nsonga za maka 5 rounds and above yabikola. It boosts sperm count. Ayongera abasajja abamu sperm ntono enkwaso zo nga ntono wazaala kati omwana akyabuze olumu amazinga agabusinga bagakola bulungi nnyo. Male fertility abasajja mazzi agazaala agakuyamba kwenye sperm mobility 5 rounds yakola. Restores manhood nerve damage. Nerves obusimo obubera bwafa nga amaanyi gakendera mu kwema mazanga kukosa ku masturbation. Long term and powerful results. Bikolera ddala okwesa lumu paka Allah lwalu kuyita mulamu.
improves blood flow to penile tissues. Omusaayi gutambulira ddala eno omusajja ne gubanga saluti bw'ogikuba ddooba omaze osigala okyalina amaanyi. Nga kamaanyi nnyo. Kali ku 0705 271973 tusangibwa Kisasukwa ne delivery mu nsi yonna. Alex Mwangi in a comedy store back to Sako the 10th year anniversary with Diamond Platinums. I'm so happy. Yes, Diamond Platinums from Tanzania will also feature the band from Kigali, Rwanda, Eric Omondi, Kenya, Raymond Namakula, Spice Diana, Cindy Sanyu, Lydia Jasmine, Vic Fameka, Winnie Mwangi, John Black, Anon, Kabako, Laika, Gloria Boogie, Catalayan Kando, comedians, MC Mariachi, Amoti, Salvador, Madrat Chico, Maulana Drain, Ticha Mpamire, Bizonto, Shequina Neva, Raj Kabeja, Sami and Shawa, Myriad, Bobby Brown and Nilo Nilo. The 10th anniversary of Comedy Store on Friday, June 5th at Lugogo Cricket Ovo. Gates open at 2 p.m. Buy tickets now at ticketsasa.com. Sponsored by. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Mbiramba boyfriend. Hey! Ekikubateke ne kimutunulako. Ngamba Shalom ya naye kati jebwerwani. Go wagiranga omupiira. Nga kaswamu oba kalenzi oba go kurashinga. Boyfriend wo. Mwino bamu. Mubasamba. Esi gakazi. No mijjabo wala nga 10 nga muyimbo oyo yekerinye. Naye go manya manyi gaba nabo. Oya musambi wa kapira. Mupira gwekyalo nga baneetoloola ssebo. Ngabona Ivan Kalanzi. Nga kayango lyako ateba. Nganze ninenga teyamanyi. Nganvimba. Mulinga abudu mulasa oli mu faamu. Omanya aberinga tebalabanga kungatto. Eyamanyi. Aman, nalabanga obwala omuzo samba. Shalom mutandika omukolo tuwana. Welcome to Shalom 256 something. Bantu bakuwulireko. Tujja batazaako omwami Ivan Kalanzi angambye akola interviews BBC endala yali Jazeera. Nanga tugwesha mu 256 sikiwa. Amuga tukolayo kakantu bantu bamanye ogamba otya. Onako lwanjawulo kasitolako Frank Antambi ku setting omanya it's not your usual day bambi tubyanjawulo. We are sitting down and we are going to talk, learn, laugh and wonder. Tukola zino emboozi gwobeeko kyoyiga gwataaliwo nawe yaliwo nabyo tategeera tuva tukola zino emboozi nga tetukola current affairs kasoba Frank Antambi lwakuna Frank Antambi bagala kubigenda mu maaso mu nsi yonna n'omulala kusenga kuliko omuntu omulala manya bintu byanjawulwa mu koleero yakandaba ogusoose nze Shalom Haddad Kaweesi bwe nayoza emyaka nanga ngattako muzzukulu wa Katongole omuntu abeera akuze muzzukulu wa Katongole sibanze kaba nange ku site abanteka mu kasente ba Airtel Money ku star 85 star 9 ashigenda yogikwesa ofune sente osasula amabanja amafuta byonna mmere kwesa Airtel Pay obenga ate munango itawo Frank Antambi olw'ekitiibwa ne status n'emyaka gwagenda okwanjula omugenyi waffe okula kwete abali ku Shalom 256 tubanirizaako nnyo nate olunaku olwaleero amanya yakanda banango ogusooka bampita Frank si bampita yenze Frank Ntambi Wayne Balkeza amalala titles sijja kwogera kusagala kanga kubulwa mwana kwestukira wagwenda kwina mwana kwestukira si yenze oyo so tubanirizaako nnyo omugenyi tulina olunaku olwaleero yomu ku bakyala abagundiivu ennyo mu kuyimba tulala mu kisaawe ekya music owa band kwe tuyita band music mukyala amanya ge Queen Florence aga stage naye tumuleesa olunaku olwaleero okwongera okuba nga twongera okumumanya n'ebifaanaganako weebityo abajjukira ddala music owa 2000 ng'atandika mid 2000s omukyala ono yatuyimbira ennyimba ezaali empitirivu ezaali ennyumu omulenzi yatugamba yamusiima kuba twette awo nno ng'akyali muwala kuba kati egyo myaka 25 bakyasobola okuddamu okugamba oba mwette kati ye gwe bagamba oba wette
Tusanyisa okulaba Queen. Nange nsanyisa obbasanga. Bambi. Mujja kunsumira mukasenyiga kannumamu. Bambi. Naye ffe tebitukanga. Nsanyisa okusanga omukulu Frank Ntambi. Nze nnyongererako ddala kale. Frank Ntambi wa VJ Junior. Nsanyisa okulaba omukulu Shalom 256. Nsanyisa nnyo okubasanga. Amina. Olunaku lwe twasemba obbafu oyinza obutalujjukira. Nali sinnafuuka kino kyendi. Kiriwa kyoli? Kyekino. Ekya Juggernaut. Nga sinnafuukadde Juggernaut. Waliwo ko hoteri emu eri sayidi ze Lubya. Kasubi. Sayidi zeeyo bagita Devana. Ogimanyi Devana? Twalina VJ Junior oyo. Nyinza okuba ngimanyi naye walinawo show. Waliyo hotels bbiri nga ssatu ezintawanya amannya naye nga nali mbadde. Bagita Devana. Walinayo show tujja okujja okulaba bambi. Mwanjagala dda. Mukyanjagalanga luli oba. Byakyukamu naye byakyukamu for the better. Ate tukwagala ate nnyo. Yensonga lwaki nagamba Mwami Shalom tulina okukunoonyaako. Ensebo. Ate nga n'abantu bennyini bakutubuuza. Nga mwendi. Ne bagamba baneemuleesa abantu bangi. Naye nga temuleeta Queen. Bantu nzuuno. Kati tulina nakutandikira ddala. Njagala nabo bokyalina gundi eri. Okasuka eddoboozi liri. Okulaba oba okyasobola okukasuka omulenzi yansiima. Abantu bakakase nti no tulina Queen Florence yennyini. Okukasuka nsobola naye mama senyiga. Mpola mpola. Wera wayimbanga show. Omulenzi yansiima. Oba mwette. Ekyabulamu mwakizuddemu nze mukakane. Mama kale kibalumira kiyite yali nsobi. Mama kale kibaluma. Mbasaba mubiwummule. Naye kwelumira kibwegu ky'omukwano nga gwe njagala. Shalom tunjagala. Ne Mukama muzibu nnyo kubanga gaba ebintu ebitakwatagana. Mbeerawo ne ntuyana. Pressures are love. Ngazinuma. Nje back up. Ngezaako kuba essimu. Ate gwe n'ogidojinga. Ate waliwo kali omulenzi wange naawe. Anti keko ke twasoose na. Tekinguma buli wonvuma. Nimba nina nnyingi mujja Sulana wange. Okitegeera. Tulina kali. Bambi nsonyiwa. Nsonyiwa Jennifer. Munange saakimanya nako nti Saamu ye yali ddati wa bebi wo. Munange nsaasira. Nsonyiwa Jennifer. Nze nalwawo kimanya nti oba Saamu ayagala nako. Oli agadde boyfriend. Mu luyimba si mu byaddala. Kyeka byaliyo. Abayimbi batuula bebatuukako bye bayimba. Shalom. Nze bwe mba njiya music wange oba nze amwewandiikira. Ntera nnyo okwagala okuyiya ku mbeera y'ensi. Kati oyo music ow'ensi abantu ekintu kye bakola ki? Ekya bulijjo social life. Ndwawo okuyimba ennyimba z'omukwano ennyo omukwano nkwagala nja kussa mu nnyanja mala nkugjeyo mu bbanga bitasoboka sibitera nnyo. Sibiyimba. Simanyi we nkupaapaaza sisobola mupaapaza. Tambi ensi ogiyita otya? Ensi otera okyogerako mbwe ensi eri mu bbanga ewaggulu? Utopia. Kati nze ntera nnyo okuyimba ku bintu abantu bye bayitiramu ddala. Kuba waliwo akiyitamu nga teetajja kusobola kukola ki? Kukiyimba. Kati obulanga nenga nti abankwabudde mwebale nnyo. Ate nga tebakwabudde nze kankubenyirenze ekidongo kyange tugende mukako tekindabya nnaku tekimpa birowoozo ne bwendira akasita Yesu wali akoyo gosipo yeyo wayimba ngambo Yesu wali enfunyemu empisa enkyamu ekindeebuuka nyambulwa eddembe kimbuze n'otawukane weegula buli ssaawa naye n'obulwa akwazika wadde akalowoozo omukwano nakamalayo tugende ka chorus kanfuba nkubenze ekidongo kyange kyekimpa ku ssanyu tekindabya nnaku tekimpa birowoozo
ne bwenjo ya kasita Yesu ali yananzikakanya tuturu sokoleke love kutuso kya ku extent ye yigamba ati kanyweze ku Yesu love kanje Yesu buli kimu kiganye kabenje kabokero bigana Ngo mchalo omweru omulungi namwe abalumbo n'abana mulavu Katonda yatonda nga ffe ebitonde ebikazi mwina kutubonyaabonya paka kuwulira bubi oba kiri vice versa naffe nga mutubonyaabonya okigwamu bugwi naawe n'ofuna omwana w'omuntu naye n'ogana nga kamubonyeebonyeemu naye nga baba temuli bangu basajja ebyemyaka giri ejamu tewali bya myaka giri byonna byonna n'ebyabajjajja baffe tebaali bangu nabo tebyali bangu era nze kati kambabuulire kino ekintu Shalom ne Frank mulaba bino bintu bya relationship biki ebiri mu ggwanga oli n'akireeta ku mmeeza n'akigumiza lwakuba nti social media ekola ki weri abantu bayise mu bizibu naye nga tebalina bwe babyogerera kubanga social media yite nakola ki tenajja kati ovula nti fe relationship ezaffe ulira nno bangana ezammwe abaliko abato muzitambuliza nnyo wano ku mutimbagano ku museereza kakati twekwana babiri nze ne Shalom era ne tutandika okwagalana babiri lwaki wetuba tukyawagana nteekamu abalala naki mbadde enkupo twali twepostinga twepostinga biwedde buli kintu kibeera ne Katonda bw'aba yakiteekateeka ate tusobola kusazaamu nteeka zeeka za Mukama anti we siyogere nti oli tweta nyinza obutafuna ba potential nga balowooza nkyali naye ati nembuuza nti nno ffe bannakamyuka ffe bakuinfluensa nti ffe tuli kuzeemu kati ffe we tweyagalaniranga ne tukyawagala n'abantu twabyogerawo temwalina social media neera ku kyalo mwanyumya gamba bajjajja baffe bakyawagalanga babitwalangawo bawandiikanga amabaluwa nga bagenda bakukasuka ku kyalo gundi namukyaye gundi yankyaye nawe era agambanga jjajja Nakamya era nti ow'omu nnyumba anti kati ensi yakyuka tebirina kye bireeta ku mmeeza kitegedde buli lwe mubeera n'ebizibu mu maka bannaye tewali atalina bizibu mwekamba buulira abantu basubisa tusula bubi embeera si nnungi buli muntu bagamba nti ensiisira lwelikola ki enkuba lwetonya simanyi okuba lwetonya ensiisira bwezenkanya ojja kujjayo embeerayo simanyi ki omusajja yakola bwati simanyi omukazi akola bwati nga waliyo embeera omuntu gy'ayitamu gwe gundi eri much worse nga gwakulabanga abalaata abakazi bali mu bizimbe eyo ebigumidde ng'omulaba ali mu benzi etambula naye nga kyaliko maziga ate n'omwavu naye ate okubeera n'omusajja nga talina adde 1,000 muli mukazi guka 3 nga n'olusi tagireeta n'abaana gw'obasomesa naye nga ate akukuba ate n'akujooga nakati mukiwunye ebintu bikamu n'osanga omukazi yaweerera abaana yagula emmere omusajja bwakwana bwawasa bwaleeta waka talina gyagenda ku kitu tambyogambye nga lwaki omukazi tavaayo nkuuma baana nfumba b'abaana abo nabo bakyaliyo waliyo omukyala nga ayagala nnyo bbaawe awulya bwamulekawo kyokyo omusajja gwe abasajja akunyigiriza naye ng'ate okwagala kukusibyewo ng'oli mu bulumi ate ng'omuntu omukola ki ng'omwagala nnyo ate omusajja wange banamuleka gye bali bwe oba kuba kutya mu ddibo kirajja kalanino kankubulira ekintu kimu olaba ffe abakyala tola nti tukuzeemu kizibu nnyo munawe omukazi okuddiba mpozi nga teweefaako nze ne bba wange akimanyi gwe nkyawa leero olawo benkya kuba kutiisatiisa mazima gennyini tetukyadiba kati kiki kati yangandiba kati ku ddiiru ki omusajja omubeera ku bunkenge kati era nga yagezezza nno n'ogenda ewa jjajja nga abasajja tebakyalabika gye bali buli muntu mu kiti kye naye nze ekintu kyensinga obutayagala okudya relationship mwekwana babiri nemwefumbira babiri nemwekyayira ku media nemweyogerera ebisongovu ebyakasalo n'ebikikinike ate oluusi mulina n'abaana ebintu bino byetukola ku ssaawa zino bigenda kudda mu baana baffe nga bawagawaga
tebaliwo bantambi bavaawo obaisotya bawagawaga bano bantambi jju bano tiimu gunde yesindike yake bukira etambula abo tiimu simanyi byavaawa owa tugunjagunjawo tiimu gundi simanyi tiimu Shalom nesiba ku tiimu ntambi oyo mukyawe munange ebyo babayita bandi wagoni buli gy'olina mukyalawo n'omwami wo nga bwe mwekwata mwembi ne muweereza message I love you nkwagala onkuba ne mugana ne mutulawe mutudde kubanga omukwano gonna gye gutandikira era mubaako gye musooka okutuula nga mwegamba ebigambo byammwe ne mwerimba ne mukola mutya Mukama n'abagatta wamu bwe kiba kituusa okwawula ate n'ekirala eddiini yaggwa mu bantu abantu bakyalina ddiini edda nga ensonga z'amaka we zibeera we zikulema okutwala mu famire yo oba tolina bazadde ogenda muki mu bannaddiini oba oli musiraamu ensonga zonna ozitwalira abamasheeka oba oli mukatuliki n'ozitwalira father oba oli mukristaayo n'ozitwalira reverand abantu abo baagezangako nnyo okutuuza ensonga z'obufumbo naye kati ssaawa zino abantu baawukana mu busonga gwenda okubunoonyereza simanyi gundi bwe buti nga butandisa ebintu ebitategerekeka yakomyewo kirombo alaba maniyu bakyala bali eyo n'abamba bali eyo nze nga Queen Florence nakamyuka omuwala yeddira empindi bategeeza ti ensonga ze muyitamu zonna simu abasoose bantu babiyiseemu abantu bayitamu bingi keep your secret my dear abantu bano bemubuulira be bagenda basekerera abaana bammwe bagenda kusafaringa olina abaana mu musajja mukyawaganye abaana bo bagenda bakyawa okiregedde omusajja oyo famire ya omuwala ejja kukyawa famire y'omusajja oyo naye ate bwemuba muvudde mu abaana bammwe bano mubalekedde ekintu mama we yavuma taata waffe taata wammwe yabonyabonya muwala waffe ensonga ezo ensonga ki ntono teri nsonga etaggwa mu relationship naye tujja ensonga za relationship mu kamera tujja tiimu gundi oba olina sente oba toyina wagawaga banalina mmwe abawaga bantambi tunojikumamu temugiwa muliro tunojiwa muliro omanyi nino social media nyuma drama mujajiwa muliro nkyakigwa okigwe wange era nga nange bampa tulina okutambuza app eno ng'etambula Queen si mu bufu bamubiri yammwe byaba abuka wenja nga olina kukewuliza abuka wenja alive and kicking So, ladies and gentlemen, the preamble. Omukyala ali very interesting, of course. Sako n'okuwabula ndowooza naye mukitegedde nga tuvudde mu by'okusaaga okuwabula kwa Queen Florence kansuubire nti nomukuyigamu balinga batambuza ensonga ezo mu mbeera eyo. Queen, naga tuddeyo emabega. Wali otya mu buto? Mu buto bwange. Okulidde luddawa? Kubeera nti. Okulidde luddawa? Ozaaliddwa luddawa? Kati kankuwa obuvono obudde. Awo. Introduction kati ndowooza yeena etandika. Yes. Eri abadde introduction oba ebadde preamble. Introduction tudde ku body then conclusion. Amanya n'eddoboozi lyange. Mama wange taata wange bantuma Nakamyuka Florence. Nakamyuka Florence neddira mpindi. Taata wange eri ya kitunguuzi eyebase ekyabakadde wano ku Gaza Road. Naye nga nzaalibwa Masajja. Wano. Mama wange Omumbejja Nakayenga Florence ali Gomba gye yeebase. Kitabo. So awo kwegamba ge majja gange nzaalibwa Masajja Kyaddondo gye nkulidde. Era ndi mwana wa Kampala. Era oli we Kampala Masajja awo nabaawo. Era ozaalibwa oli mweru bw'oti? Ebintu ebimu tubyongerako naye era saala nali mulungi. Oli mweru nnyo. Tugira ne tugendako eyo. Mama gundi. Njogeza. Netukisulamuko kale era just. Ejja okumaintaininga. N'ogenda n'okikwatamu n'okyemikamuko. N'owutaawutako. Era okusomera osomedde Masajja awo? Masajja primary school. Nkulengera awo mu P4 nga tova mu MDD. Nga ndi mu P4 era nabeeramu nnyo. Nga gwakulira ennyimba zino. Somero ya Wawaayi. Nga ffe tukulira zino Sunday school yaffe obuzino obutegeera. Kamuka maaso kamuka mabega. Ako oti n'ogutema n'oguleeta. Ekitegeeza ekitone kyakulimu kuva mu buto. Nze mama wange ne taata wange baali bayimbe naye nga bayimba mu kwaya. Gundi ya church. Ya church. Nange nagiyimbamu Masajja. Masajja. Naye nga mpulira ekitone nkiina. Kikusika. Ate obuzibu bwe nalina.
nze manyi nabeeranga muto nga ne mba ngenda kwoza bintu mbeera kweza ennyimba z'abasawuda amera zisanze nga lwonsimmula akabaza naye tata nga alina ekintu kye yakolanga abakubaawo nandi kimujjukiza kyankola bubi nti yafa sinnakola linnya nnyo nali sinnafuluma nga bwe mba nyimbanga gamunuma ntagenda kuba mu magezi agenda kuba muyimbi edda kyalinga kivumu abadongo nga baba despising tatange ngejja atali musajja mukyakaze tanywa mwenge talina kitamiiza tagenda mu bituko kati oba ye yakirabanga atya mu bayimbi bedda ye bwe yakula nabo baba bitya ng'olaba mudongo taba na future kati nga bwe mbanyimba nga gamba ono omwana tagenda kubaamu magezi agenda kuba muyimbi omuzadde mulanzi mwatu nekituukirira nemba muki noba muyimbi naye nani mugambye nti kati olaba obuyimbi gye buntuusiza kitegeera naye nakizula oluvannyuma nti bambi ndowooza naye yakyogera olw'okuba ndowooza abayimbi badde balina bwengeri gye bajjamu bali abasookera ddala bajjajjaffe oba temwali nakufuna ssente mpa yakawala ginaakubiraawo tolontolontuntuntu kati ugamba ndowooza olwo ne batugamba nti bayimbiranga mmere bakizimba bubi oba bwe mba nnyinza kyogera bo tebakitegeera ndowooza nti mudda kisobola okufuuka ensonga ya bo bagitwalanga nga talenti abanywamu kawala ginogera nosanga bantambi eshalomu noleeta akadongoko nobayimbiramu ati kekaaliwo bagenda bulungi ku shalomu anti adagala kasindika wange nekazaayo mangu kale yeyo background yange otyo bwentyo bwe nazaalibwa ozaaliddwawo okuzeekuza omuwala onkulengerawo ku kyalo ng'abalenzi bakaayanira okufa kalungi kazibu bannange nali kawala kalungi nange ng'olindi bassa kyokka nga sikulimbi nyinza okubeera nga mubawala 10 abayimbi abaliko kati nga buyinza okuba temulimi yali anfaanana bulungi bwe nalina mu buto oba myaka gyange gyekivubuka I was so beautiful. Ngolinga ava peace. Waliwo okuba nali musinga nako. Anti waliwo nakikosa beautiful. Kati kankugamba ekintu kimu kati ku ssaawa zino obulungi bw'abawala b'ennaku zino buliko ebintu bingi nnyo. Bwakujare, ekisajjare, bibyero. N'obanga ku mwana nga ne lipstick ayinza okuba tamumanyi. Ne ina. Naye nga bw'avaayo bagamba laba akawala ako, you know? Omanyi tulina okwawula obulungi n'endabika. Waliyo omuntu nga wazaalibwa nga oli mulungi. Yes. Newabaawo omuntu nga tewalibadde mulungi nnyo. Saabagamba lisiti yange. Naye nga endabikayo okwefaako okwo kukufuula omulungi. Tewandibadde mulungi. Neweefubako. Kati ng'olina okukigwamu kino. N'okiwugamu. Olina okugenda bajjemu zino ennyingo eziri muno. Bajjemu n'amasavu. Ne bagassa awalala n'ofuna akawato. N'olina okuteekako wiigi egweno oshegera. Obuzeebuzeebi. Olyokoveeyo nga bakubemmeka bonna ng'oli akamana mwali omulungi. Naye nga seriously bwe babikunaazaako bina nga n'olubuto olinanga luno olwanga lulinga ekidomola nga twayimirira. Mukwano nga twayimirira. Tabakkirizamu kati lwajja. Lwajja. Kyekyo Mukama kye yampa kati. Ne lwajja leeta mu kukula wano ng'olidde nnyo. Nze nazaala abaana 3 n'ensigala ng'olutu luli eno. Bambi. Nga ndi kati. Katono. Nayimba omulenzi yansimma 2000 nga nina abaana 3. Tugende mpola. 2000 wena abaana 3. Oli omukyala omuyita wa leero naawe oli musiru. How old is your first born? Era siri mukadde nnyo. Toli mukadde n'oli wadda. How old is your first born? Sijja kwogera myaka gye namuzaala nina emyaka 15. Nze nagenda okuweza emyaka 2. Mbwolina abaana 3. Wagamba kankikole kiggwe njire mu byange. Namuzaalira mu ddalo asooka oyo. Kati bino ebyavaawo okulaluka biki kulaluka ssomero. Ne bakugoba ewaka. Lwaki ompaayiriza? Yali mu P7. Ntambi yali mu P7. Nze munnange saasoma nnyo. Kale dda nali nimbalimba. Naye kati waki? Nakajjayo mu industry. Mwambaza wakoma mu kikonzi S6. Saagituukamu. Sokoleke. Edda ng'okufiitinga bano bannongo obagattagatta. Bakubuuza kati nga nze mayimbi kyekiyinza okunteekawo. Sinali nakayiga ne b'interview nga bana bagamba wasoma. Abo naye nga bagamba makeerere ne. Kati nga bakubuuza combination oyogera ki? Ng'ate mbimanyi.
Tonziza mwebyo kwa senior 6. Nalimbula kugamba simanyano. Ali agamba simanyi ekijja byogera. No 32. Ye nalimbula kugamba. Kati go Ofuna bambi saji tukamu. Okumera P4 yo bambi. P7 yatuuka. Akomakale P6 yange. Toina wade ya PLE. Esijina naye atete nsinga bangi. Abatayaya. Because sigana bana kusoma kemunkoti ngobu. Naye nafuba okulaba nti kino saakikola ekyokusoma nenyiza bazadde bange kankola amagezi gonna. Yes, mpite mubulamu bwensi. Mubulamu nga sifuuse feri yatasoma. Nga newala nnyo okunvuma ekyewaka. Olaba obutasoma bwokola. Bamusomo gyalema. Nenefaako naye era kina kyekyankola. Kubanze nali bwakubeera looya. Looya? Oli muntu oba oloya? Oba oloya ono. Looya. Singa mu P6 oli agala beera looya. Singa nabifuna nembikwatako nembituusa gye biraga. Singa kati gwe wazesezza okero. Allahu akbar maswali. Oba ona kyogedde mu buto wali mulungi oba buno obulungi bwakulemesa okukonsentratinga mu kirasa. Era baana mmwe bannange tebabawaana obulungi muli babi mwenna abawala abatannamala kusoma mukyali baana babi nnyo. Tebabawaana nemmere ebiwawaatiro baana bange. Akalenzi kakulimba. Ani yakulimba Selector Williams? Ndeka munnange. Se bali abakadde b'ekkanisa b'ebiseera. Wasokera kasukaali wa mulenzi. Zabana bange balenzi. That's good. Bana balenzi. Twazalwa kawala kakufaanana. Ozinga kanajja mbuno obukadde. Kati kayinza okukunyumira akanako. Ndakyazaala ono. Okyazaala? Nefuna kabangu bantunuulira nkufaananira ki? Ofaana jjajjaawe ye bwakula. Nfaanana jjajjaawe. Mukwano njalimba okwo. Zoba muleba. Nkuza bukuzi naate si mukadde. Tonnatulula. Sinnatulula. Ekitegedde. Era azaala omwana bulungi nnyo. Sala yakawala. Obulungi bukomewo. Katonda kikwasaganya naye Mukama naye oba ali kuki? Oto nafuna musajja. Enjasa biggunga ntambi. Baka tufa abaliko. Njasa biggumu ki? Omanyi kiggwa. Ntambi ono abeera maama. Ebeera maama. Yamanyi ki? Naalabye eki. Walabye eki? Tuddawo ne tuwuga buwuzi. Kikino. Ntambi okitwala wa. Kikino. Ntambi okubira paasi. Tasobola mama. Sajjatu tasobola mama. So awo 15 obulungi bukulumye. Bagobye waka. Bangobye waka. Bano batonda sigalawo. Ebyedda bali bagobera. Wane kati bachamange bamugobera campus. Bangobawo. Ofunira olubuto nga tonna. Nembifumbirwayo naye nga ofumbirwa biki. Oli muto wali. Bw'ofunyemu obuto wa East. Wadde wa P6 n'omutandika bufumbo. Migo ku migo, mbooko ku mbooko. Awo oba olina okuddukayo. Ate okomewo eka. Eka bayinza okukkiriza olwo. Ate olwo baba bakusonyiye. Ayize baba bagala ogenda oyige. Ate n'amala n'afuna obuzadde ng'alaba ate omwana we gy'amusindika. Anti azaala ekibi. Naye ate bambi ekyo nnyinza okigamba ku bazadde bannange. Omwana ng'omuwala nga afunye obuzibu bambi mukakkanye abamu batuuka mu bizibu nga tebategedde. Oluusi gy'omusindise naye si walungi ate oluusi ne wejjusanga. Oba oluusi omugobye wakola okuba afunye olubuto mu kwagala okweziza n'agenda ayagala olugyamu eyo gye bakola ki? Gye bafiira. So ensobi zibeerawo. Naye abaana tubasonyiwanga kale kiyinza okugamba ate n'abaana nammwe sibagambye ate kati bibi nnyo nti n'obulwadde bwakola ki? Obulwadde bwajja. So ate kati guno omulembe atasomye muganda wange wakulya mu pipa okiwulira nga tosomye. Bobeera omulungi oyitawo. Ab'ennaku zino tebakyaliko ate bannaye kambabuulire nze simanyi na kumanya oba abakazi b'ennaku zino balya mmere ki? Bannange bazaala abaana balungi. Abakazi b'ennaku zino abaana balungi nnyo ab'ennaku zino oba bagenda ku antinento ate baba wa makerenda ki? Abaana bakula. Omwana myaka 13 ng'alinga 18. Mulungi nnyo asunya amabeere muwanvu nnyo oba papa wa biki? Kugamba bagala okusiba tumalewo. Ate bwe bavaawo era simanyi kye batuwa kwati nente abazaala ennaku zino. Iba ne musooka mu nnyini. Infection kyeki? Infection.
Infection za mirundi mingi. Wanda ba infection bonso bed. Infection. Mwana gotwala mudwale infection. Infection. Edda zaliwa. Edda mwaina bugeregere. Mwana mchibaje byekashe kintu. Tindanze sali bwetwali. Buli muntu wa mwana alwala infection. Alimo infection. Owamyeze satwa. Ziri mu baana abatonda. Ndastor genda yo. Infection. Eyo mulungu byali debi chafu. Ate no wamyeze ebiru infection. Naye akaza. Owamabere. N'omukazi w'olubuto infection. N'omusa. Aliwo no infection z'okwegatta. Edda byaliwa. Abasawo bakyana kukabira ba. Abasawo bajja tebaali babbi. Wala queen kale sawa zino okimanyi. Ntedda batukubanga mpiso ku bubina. Kati bazikuba misuwa wano. Naye infection esikulumye baginyinyonyola eba kiki ekikwata olubuto mu ddakiika ekikwata omwami ekikwata omwana emyezi ebiri omwana atambula ntambi yambako eggwanga olinyonnyole infection bwe bulwadde infection kyeki what is infection nzyanumako yali ya bukulu eriyo yali yakwegatta neziva mu jenziku otire sembulala mama no infection sexually gwe gonorrhea olio gonorrhea olio syphilis gonorrhea yenziku asifisi kabotongo wao ni kaliyo yenziku iba tubajwala bati oni ndode zabazira yanti yenziku ne bakiba kituma yabazira mu abaliwo mu nkaga nsali bo baba sali maba sali abadde frag baje banando woza kwe ndode yabazira abageze bali nga bazira nya bagifuna abolutabalo yalumba obwakabaka mu kinaana yoke kukumula bali Allah gwali endwadde mugamaze yatutaasa nate kati aleta by covid aleka zino nkambwe ezijja zo zitta kati covid yagera najja natta abantu be yatta bonnaawo so tuddayo ko wali emabega njagala kulaba wano woyingirira kisawe kya kuyimba okiyingiro maliriza ezadde eryabasatu noga kakati maliriza ekyo kati kanonye next babiri nabazaala nyimba nenga nyimba by then nali nyimba mabala karaoke twayimba ku karaoke mwattu wezi karaoke yajja mu 2000 karaoke wa kakati kyoba abayimba karaoke kibamanyi kuyimba wanji mama abayimba karaoke mwe mwagala mazima bwe buzibu omuntu yenna ayitidde nnyo mu karaoke abatamanyi kuyimba fe twayimbanga nga bakuyimbisa ku bandi live oba oyagala kuyimba luyimba lwa Maria Mundagire nti bamugamba nti wakajanja onamuyimbira ku live siku siddi wano omimikingo mayiminge nga olozamba oli muyimbi bagana okutuusa mu studio nga oluyimba bakubira mu studio noyimba olero nobigaana wiki namba okola maloboozi kuyimba mu studio ebyo nobikola mukama nakuyamba n'ofuluma womala okufuluma nebakuyita ku show live nebikulemba kuba wali oyimba webakuzaamu webakuteekamu eko webakuteekamu sima biki naye ffe twakulira ku ndongo eyaddala ekitegeeza ono wakaliyoki ye tomulabanga muyimbi ate kati be bangi anti era abasinga tebamanyi ntambinganyo wakaliyoki mujja bayimbi bajja bavudde mu kaliyoki nga kaliyoki paka mu gorofa abayimbi gye bali abavudde mu kaliyoki ntambi nedda owulira naye nga kyengezaako kugamba nti they are not professional okitegeera lwakuba Uganda bwe yatuuse buli ayogera amazima gobe okuva ne bamuvuma era ffe batufumanya abamazima naye ate nze mu bulamu bwange njagala nnyo okwogera ki amazima tola tolina mikwano mu regimu yaffe oyogera amazima mikwano twakolanga bandi nze regimu yange yali olaba kusaasira kafe Sophie Nantongo mulaba Sofia Sophie Gombe mulaba mumanyi spare tire Gombe mulaba abiko mumanyi Mulindo mumanyi ne Maria Mulinde ne mumanyi kati regimu ne habike naye mukadde bwato bulijjo habike naye twakolanga naye mu mabala mutabani wa Jackson Ndawula nga tukuba music ali live okitegeera kati omumwe natandikira nga nyimba naye nga nyimba zisali zange naye nga bwe mpandiika
nga mpandika oyina mwe kalamu go yakoma mu P6 nga mpandika nyimba zange na watu somi era na obo okutiza bukutizo obo manyi byokutiza enche byotandikirako kola ego ninge jo biwandika nga gusolo bitegeera nti bino kati awo banga nyokiza ntanga nga kitabonera kinene nnyo nga kijjudde ennyimba naye nga akasenta kagenda mu studio nga we watali by then nali Abdullas by the way yali mukwano gwange nnyo awo nga yes story mwache ekiseera nga nalaeta nafuuka nnyo nga naye yeeyiya naye nga yalina obuyimba omwana muyaayo mugezigezi nga mugezigezi nga buli omu yenyigawo ng'ayimba ebiyimba muyiga okunaba muyiga okupiisu kati nga yeeyiga buli wamu naye kati Abdullas gyali mukwano gwange Abdullas ntumiddeko nnyo papa waffe ayina gataffaali ku bulamu bwange kati yeyanjire nnyo nga nsika nnyo okubeera nti anyingiza mbeere nga ddala sisigala nnyo eri mu byamabaala Abdullas yandalako ku Gold ku interview ku CBS nga sina doluyimba bambi nga otutenga gwagala oba ali akubala kuteeka mu faamu ate munnanga Abdu teyaŋŋambako kigambo ekyo waddewo wayi nga mukwano gwange nalina akazigo kange kalumukamu bwe bati nga jja ne tusiibaawo naye nga tunyumya mboozi zaffe nga mukwano gwange bwe tuti ayira kati lumu ng'alina interview ku CBS olwesanda Adija kino nga ngamba tugende kati nga mubuuza tugenda kwogerayo tugwe tugende nze nja tutuukenga kakati noono ye Queen Flores naye nga siina buyimba abamanyi okujjako abanyuma nge mabala bebakola bebakumanyi nanteekayo netwogera sebo ne bampa wagundi nenjogera nnyo naye nga nekyembawa ku mmeeza sikiri naye ng'obalimba nti olinayo musiki ngambaga mandeeta wali mukufu mayi nga naye bwangamba gwe buli wankutwala gwe gamba nti mwayiga nfumba kati olulala era negundi eyo olubiri olwo era abamalaasi yasooka okuntwala oba ekitobero kyaliwo kitobero oba byali biki nangamba tugende mu lubiri konze tugende nze mmanyi nyenze kulaba abayimbi nangamba ogenda kuyimba konze ate ennyimba ki tiziri eziri mu bitabo ayagala okukubisa obucupa alinya kugone sitaji buli nabubuuza Mamuli Katumba manyi ebiseera yali MC wakabi atona anonyere Mamuli Katumba alabi buli interview yonna abaamu wanaye Mamuli Katumba mumanyi zena imba kuoyo bayali kitobero bayikuka sina nkuka kyaka kitobero kyabelangayo wakati mwaka omulenzi wange naawe nga sirukolangako wantu wonna nenga olumita nenga Abudu yansi yingi bamuyitanga ku stage ngamba gogo osookayo Mamuli Katumba wena onamuwala gwazunza yayimba ki Mamuli Katumba abuuza naye kwa Mamuli Katumba omumanyi awalako omulaba kati akutta omuggo kati nonze gambe twali tugenda kukola embalala nga batutimbyeyo nze Bebekulu olonaka kuba akaji ndi bulala njokyayo kati tugenda ne baziwe n'oyo omusajja amuta Klasiki yali atuteye embalala oyimba biki twatuuka muko kati nze nayina emmotoka eyage kati Bebekulu yagira mu Costa n'abalala n'abo bonna baali bamamuli ne mukyala wa Bebekulu kati bakola lutalo ki mu Costa Mamuli n'agamba eyimirire lulaba giyimiriza bayimirira nga tunatera oyingira embalala nze nakosa eyimirire naffe ne tuyimirira yaffe neyimirira naava vaayo nkulageko Bebekulu n'avaayo mu luguudo bakube eŋŋungu Bebekulu leka naawe Mamuli n'amugamba folo amangu waddulemba paakinga oyo Bebekulu tosobola kummanyiira n'amuyita Bebekulu naye n'avaayo ate nga tagala muzala waziwe namwalimumotoka ate onaamulaga mbuno tali si waakabi oli kikigwe weepanka awo netubabuguma baali bagenda kwekuba munange mutuba ne bagidda Mamuli omumanyi nga Mamuli alina kayimba kyawakamakala omukubya abantu Mamuli yali MC kati nga MC nno munange wakabi baireni n'obuyimba bwo simanyi ddondola ab'endola abakyala baagaso sajja baagala ebyensega n'endola sabonga okwo kwatufugira kubyendola mugenda mu kisaawe nagamba tojja kuddawo awo ali nali mutiddewa
ejinja mu kisaawe tuganze okuyimba natuka saawa nnyo Abitex yategese nembeera ngera MC nga ngamba lindako abulabe babiri oddewo asembayo aba yakamala owakadongo omulukamu omulala lindako yaddewo nga bakadonga mbangenda okulinnya wendi Walukaga nayingira kati oddako Walukaga nange nno sijja kumuddako sijja muddako kati nze nzirawo ompuliriza bato nemugamba sijja nti nkugambye yaddawo nange nemulinda nange oli yali ayimba yali nava ku stage nenzya nembaka akazindaalo muzikiza ebyuma nayina ecupa ya nayiro nenyimuweereza ku stage anti nange nayina akazoole nga tomala ganjira yali nemukubi ku stage kati yagamba atya nga awonye ecupa ngamba abaana mukuba ebivuga nentandika oluyimba nange nga mpulira nange nekyo omusajja atuvulugavulu alenga mu bantu gye luli oluyimba awo nali nina erinnya Queen Florence nze show za Abitex ayogeze mazima nalizayisambulira ku albamu yange kuba yali yagigula omulenzi yansiima era nze nga babalanga ebisaawe bannangira mu jjiya nnene Queen Florence yananga akwayitagala kumusasula nga nnumaalumu kuva dda simusasula Abitex kunnanga wannanga Abitex naye ebyensasulira bye byatwawo nakati bwatyo mpola naye ng'akutumbiza mu bbanga buli aliwo n'omushona alowooza kyovuddeyo nesene novayo nga n'olukumu toluyina ng'akyagatta balance akireki yali ng'azifuna naye nga tayagala just kusasula semusasuzi ng'omuntu kati okuddayoko wali emabega olwo erinnya Queen liva ku ki Queen Florence mu mannya gonna ebere stage name yo nali muzinyi nnyo asinafuuka muyimbi I was a dancer greatest dancer kubanga nze nakola nnyo n'abakongo kunyola ekiwatu wano lingala omukongo akuyigiriza okuzina ebo baali bazinyi kati nenkolako mu bandi y'omwami baali bamuyita Amigo Wawawa yali akolera mu Afrigo naye nga naye alina ebandi bagita Wawaka band kati yantuuma erinnya eryo Queen because nali nzina nnyo amazina nga bagamba Queen dancer waffe Queen Florence Queen dancer waffe kati batandika okumpita Queen Florence mu biseera ebyo ne gundi taata wa Winnie Munyenga naye nga mwali Mr. Martin Munyenga twali tukola naye ng'afuwa kumpisa saxophone n'okuyimba kakati mu biseera ebyo waliwo nga bandi zitandise okuba nga zikyaka twali tulina Diamonds production emabega wali Igozeze chance alina Gomiba yaja after Gomiba chance kubanga Igozi yasookera mu Diamond yes kana tafa twakolera bandi twali bakyala babiri abayimiriddewo abakulembera bandi abalina bandi ezaabo abaleebye okumala emyaka nga 6 nani Queen Florence ne Chance Naloga abakyala babiri abaowningako bandi wano eyo bali bagiyita bati Princess Band Queen Florence with Princess Band Chance Naloga with Gomiba Band kati abakyala abasigadde bo abali bayimba namatovu bakusasa bani bali under good management wali mabega waliwo omukyala Carol Kimera ate we si wali jimu yaffe oyo nali sinana kumanya nti ndiyimba Carol Kimera sala birungi abo balala ate nabo bona ba in fact batandikire mu kinana ne bajja abo regimu yabo ate nayo ndala nnyo abo bwe batusookawo nga tukyalina baana bato nga tetumanyi tuliyimba kitegeera naye just okuba nti no walinga obaagala n'ogamba era nze kutandika kwangu kuyimba n'abantu bagamba n'omwana azenga sala birungi omwana ali mwegomba nnyo kati ate yangeri yalina Eurostars band nange nenzira mu fomu efaanana etya bwetu kati nenkola bandi yange wali mu bbaala nalina senza muzika bandi era nga nekozesa nga olwo ate basopiira babakozesa bo nga bali mu ezo bandi ezo ezaaliwo ez'abasajja kati twamala tuddaano mu zino bato z'okuyimba ebyaddala era nenkola Princess Band Queen Florence with Princess Band ne Chance nabeera ne Gomiba kati abaaliwo abalala era bo baalinga bayimbira mu under management gundi yali amaze okujja Angela Kalule era yali under management Diamond Production kakati wakola band naye
music ebiseera ebyo of course teyali mwangu walina okubawo okunekka ssente gwe wafuna otya ssente ezikusobosa okubanga osobola okuyimirizaawo bandi oba wayini oba engeri gye waliwo omulungi ennyo nga baminisita abo omwala omwe abavujjirizi we bato kubanga sebo olina bandi nze Mukama Katonda bwe yanyamba era nafuna omuvujjirizi yantekamu ssente okola album by then tekyali kyangu okola album nti ogikole ogenda mu studio kubanga kasibu bukita baalinga baseera osasula emitwalo 80 1 week totaddeeko gundi Dr. Tina yoyina omusasuleze kugamba nga ssente zo ziba nyingi ogwera mu bukadde almost nga bubiri okola album naye nga ezo ssente zibanga miliyoni ngaaga agasaawa zino era ng'omuntu abatakutaddeemu ssente kizibu okuyitawo so nenfuna muzira kisa yazinteekamu kati Abidex nansanga mu studio nga nkola omulenzi yansiima kati ate oluyimba omulenzi yakusema yali akutaddemu ssente onomukubira yakayimba yali antaddemu ssente yali mufumbo kaakati obadde ki kakati oli album ebo nagenda mu studio bambi nafuna abanyambako mzaisa batayanyambako Dr. T yanyamba Steve Gini yanyamba bebamu kubanyamba kwa album eyo okugikola waliwo ne Ronnie Ndawula eyayimba muyomba Ronnie Ndawula wowoto ate wowoto mulala oli bamuyita Ronnie Ndawula yayimba akagamba muyomba lwakinza abaagala oyo awe naye yanyambako kwa album oli Ndawula okay sorry for that Ronnie Ndawula so engeri ye album jeriko emitwe mingi buli muntu yateekayo ki contribution ye na buli kimu okulaba nti album etuma bulungi kwaliko nyimba mika album eyo ngefuna mukaaga kati Abidex nagisanga nga tugikola mu studio bo balina ngeri yaba promote nga ajja mu studio bajja banonya mu studio bani abakola oluyimba kasawulira ng'oluyimba lulungi agamba akola ki kyogamba aba promoter bali balina okulya nti oluyimba lujja balungi lujjavaamu ne ssente ate ya album yali yonna nga ekyo nga kyanjawula bakali ssaawa zino kizibu nnyo okufuna abantu abalina amatu agawulira oluyimba nga tukyali mu studio nti tujja kukola nawe oteekamu ssente oba n'agula anti kati ffe twateekangayo obudde nga tukola kyekiri kyenakugambye nti ffe twakolanga music nga tukola wakuyigiriza so si kati owaleero wa vibe kati nga n'omuntu akukoledde music oyo baali bantu abatya kati bawulira batya oluyimba olwabaddemu Dr. T nga terunyuma bawulira batya oluyimba olwakoleddwa mu studio eyakasiwukira bawulira batya oluyimba olwawandikiddwa Silver Kyagulanyi bawulira batya oluyimba nga Steve Gini kubanga buli n'ennyimba zange zimu zirimu n'eddoboozi ya Steve Gini mu backup kati nga terunyumye kitya Kenya mixing ati oluyimba ne tutakola ki utavaayo nzayise batatu ati awo nawuliriza ekintu ne kitakola ki nakitanga si kintu tesikinyumu kitavaayo kugamba twaberangako abantu we batyo naddala nga bakola byemu ki ekitone kati era Abidex yajja nawulira nga ate ennyimba zonna nungi n'agamba yo album ngenda gigula yagigula miliyoni mmeka nyingi nnyo naye nga yaliko emitwe egyo n'omuwabu Wilyandola wulira obwavu ng'omuntu oba ofaayo naawe okole ki oveeyo era nze album saagikola nti nongenda kugaggawala naye nali njala kwepima byempandiise binaawulirizibwa abantu banaabiwulira okitegeera nze olunaku album yange lwe yafuluma nalina mu takisi nga ngendeyo Kasubi ngenda kulaba omwaka ogujjukira 2000 tuvudde mu nkomerero tumufudde olwo tufudde naye nali mu takisi nga leediyo ez'omu takisi bano abatambuza teepu nga nnyimba zange zokka zempulira nga bakano bange bankubira alange Florence wawulidde nga naye nange ntudde mu takisi nga ntudde mu takisi twalina zaaliwo naye nga si buli omuntu agiina nalina Erickson ene bweti ngimanyi naye nga buli omu abuuza alange bakudde Florence owulidde oluyimba okitegeera nga buli wamu abo abatambuza teepu nemba mu paaka enkadde empya nawo n'okutambula nga nnyimba zange buli lumu lwali ku album lwakuba kati awo nfunira akajji mukamenya kati awo
ebyaddako nange sinza kuganti byajjanga byekola kati nga abapromota ne batandika okujja nkutimba wano nkutimba wali okitegeera naye nga bandi yo sigivaako nga yo nina okuba nayo naye obuzibu nafuna nti ate abantandikako bantandikizeeyo mu byalo mwana gwe twakuba owalo wembijjukira n'olusu luneeyo yokubira emyezi 3-6 muli eyo tokomyewo waka nemusiba ekikaali fuel ng'olina okyusa ku fuel tokyusiza myezi 3 wanti wakubanga n'ogenda e Busoga eyo trip negwako mma mukyalimu ye Busoga promota nagamba kati tutimbayo e Masaka tetuyitako season muba mukyakeva e Masaka kyate eno ye Bunyolo kagamba nga mubeeramu ebyo olongo obufumbo wabugivinga up on kuba teri musajja ayinza kugumikiriza obufumbo bubaawo naye ng'era munnange ng'era tebitambulira bwabuyoga era bwabuyoga esatu lwotaliyo omulesa eno neyetaaya aye naawe alowooza naawe oliri bakwetaayiza kitegeera kati mubeera mu kuyomba bwamu nga buyugayuga naye ng'ate olina okunoonya ssente n'okutuusa services buli wezeetakoza kubanga wabanga tokoze sho kutambula ate abantu banaakumanya bati ekibuuzo kyabalinyala okubuuza awo wennyini kuba kati essaawa zino tulina ekintu ndowooza buli generation kikyuka bukyosi naye nga kyekimu nti abayimbi ab'obuwala kuba wali muwala mu biseera ebyo temwafunangamu kusoomooza kwabano bantu nti ono promota ono wa radio ono wa bivugo oba waki oba muwandiisi okutega ekibatu tukiyita kutega kibatu kuba wali muwala mulungi kuba kasito ngambye nti ku album kwaliko emitwe nga 6 Steve wali Sebata wali Gundi wali ngamba kati temwalinamu kusoomooza okwo nga waliwo agamba nti ngenda kukolera kino nange onzijemu ngenda kukolera kino nange onzijemu omuze gw'ekibatu mutemwagufunamu ku challenges bwezityo kyenyinza okugera nze ku nsonga eyo album yange naddala eyo gye nasookerako n'abasajja benkumanyedde be bantu abaali bawangane beewa ebitiibwa okitegedde kazibu ng'akugamba kuki nga yeewuwa wati mutobe ziyu ng'akugamba atya Travis si byaliko nga ne mukyala we Betty waali ate nga Betty tabeerayo naye nga teyali muntu sijja kulimba era omuntu alivayo n'alimba ti Travis yamugamba nti aba alimba oyo omusajja yali serious nnyo abantu betwali tukoleramu baali bantu babuvunaanyizibwa nga beewa ekitiibwa kitegedde naye lwakuba nti waliwo awo ng'emaze okuggwa era nafunamu okusoomoozebwa Wabitex akyagibaazabuuza waliwo yangamba tetujja gigugula nga tokoze bwoti nemugamba oba temugigula muleke yes you took your stand naye olwokuba nti oli ye yali ategedde nti guno mulimu yali alina okukola ki yali alina ogigula Wabitex naye tomanya era mu buli mulimu wabeerawo bawololi akulaga nti yasalirawo omugagga naye ate n'omugagga abaako kyamaze okukola ki alaba eri business eri profitable nga amaze otegeera nti ndimu ssente Uncle Steve teyalina n'ebuzibu Steve Gini sirina musajja kwabo benkumenyedde njogeza mazima kwa twasobola kunkuba wadde obuyi eyali asobola okugamba omuwala azze mu studio neddala nga mu myaka gyange nti nali kawala bwenti baali bewanya ekitiibwa ate Steve Gini yali akava nebweru ng'okwepanga mu America ng'okwepanga ayogera luzungu naye nga kweri eno album gyokoze buli muntu ajja giwulira eno engoma ate ffe bino wetwakolera music ogenda mu studio mbu ojje mu ntambi azze kubuuzaako nga wagenze kukola business mwakwagawo ka bite tebakukkiriza nga toli ku gundi ku program eyo tojja era bakubuuza olagawo nga bakuba essimu mu studio ono Franka mubadde mumwetaaga nti neddayo kwini mbadde ajja mulaba ng'akoze ekyo teri kubeera idol awo yajja abeera omanyi lwaki kati babyenye ennyimba kubeera nga abaana bazikolera ku mizigo eno omukyala atokosa mmere mbu eno studio oli agaya kwakyo onaage kati okuba nkuba oli amazima anti nabagambye amazima oli agaya nkwakyo ono waliwo abagaya enkwakyo mbweri studio eri kabadi asitulago ne jimu kati ono agenda okuba engoma agenda ofuluma ng'olimba byayimba nga n'abeebweru babikoze eki babitegedde dda oli akwasamu ebigambo bisatu ate n'abitwalira bayitawo kyoyogedde kituufu keseza z'ennyimba okubbibwa edda okubbibwa tekyaliwo kati ewakasi otya toyinza nakuwulira wadde akantu akajja ye ng'oyiseewa studio yali mu fulaati waggulu
oyingirira eri omulyango guli eri ku gate wali omusirikale ow'emmundu kati onayingira ddi ojja oyite wano wonna wonna ogenda olinye mu flat oli oluyimba naye okimanyi nti kati otula kabalaza baga nti yo studio studio ndoyo wagundi pro smart wagendeyo naawe oyo Shalom pro ate ozza kukyala wano wantambi kati ntambi gano maka gate no Shalom pro studio kakati wano waliwo atudde waliwo munnange namukuba ajjuka oba oyimba owagana kati oba owagana namukuba nanjikuba kino kyendeza ekigoma kakati ono ali ebweru ng'abibba ng'atamutwalira waisima pro bashiri pro nga nyimba bazibba wabitobeera studio nono yali badde nga weebeera walina kubanga waliwo abo bennyini bekikwatako oyogedde ku alubamu eyo naye ng'oggyeko oluyimba lwa omulenzi yansiima nnyimba ki endala ezaaliko kwaliko limba lutampisa mulimba ku luno nti okutuukirira kuba wanyiga bantu balwagala nnyo kwaliko mpise mulimba kwaliko olulaba luta wansaaliza wansumulula nnyo nekubange walulala siivuganye nganye kanzire waffe kuliko wansuula waawo nolowooza nti ndibi wansuula waawo nampisa bubi nnyo nza kukuddira nze kuliko omwenge mukombe ebide saawa yabiwato mukwate ebyana yani yaleeta omwenge eyo alubamu kakati mu biseera ebyo ali 2000 zaawo nga n'abaana ab'obuwala abalala abalinga bwe baze on the scene namatovu azze kusaasira azze Angela yali amaze okujja Betty waali Feibe waali n'abalala abalinganga abo eno mu basajja waliwo competition ebeera ey'amaanyi n'otuuka nga competitor wo tokyasobola kukyekweka ng'olina okumulwana tubiraba ennaku zino waliwo n'abalwanidde ku bbaala ennaku awo nga 3 emabega mwe temwayinamuko confrontations ezo okubeera nti no bwe wasangawo bakutidde oba nawe wabeerawo waliwo abajja nga naawe oba n'obatya competition yali ng'etira mwagikwasaganyanga mutya naddala mu bakyala naye nze ndowooza ebintu by'okwerwana ebyo bibadde basajja nze sijjukirako kwerwana na muntu yenna mu bakazi kubanga ekisookera ddala ndowooza twalina guidance ku music waffe nti nga bali nti balina nga bo bali under management kati omuntu ali under management tasobola kubeera n'abaana n'omuntu ali solo ye yeekozesaawo kitegeera kizibu ate n'ekyokubiri music waffe yabanga wanjawulo nga buli omu bamwagala muki mukiti kye okitegeera teri ensonga kati chansi bwagamba bakyakala mukyakale talina ngera gyagenda kuyomba nakunaka nti omulenzi yansiima okitegeera kyova nti era mu ebyo ebiseera bakolanga sho ne bagamba nti abakazi si mmere nga y'abakazi bokka tuyimuke tukyaganye oli n'atimba n'agamba nti abakazi si mmere nga tekuliiko mutwe gwa musajja okitegeera kakafe tuli bakyala bakolanga zishu z'abakazi si mmere ne tugenda mu kisaawe nga tuli bakazi fekka mu kisaawe nga bakazi bakama agenda okuyimba fekka abakazi si mmere nga posta eriko bakazi bokka tekuli musajja no nekijjula nekijjula kubanga buli mukazi yalina hiti ye mbeera ze era nga tetulina buzibu saalabako olutalo lwa mukazi na mukazi munno kuki bakyasobola kikola ntambi ennaku zino abakyala bano abalo bajja Uganda ne beegatta baba fisi bani bakuba ekintu bakyasobola bano oba tewali substance mu muziki waabwe abawala kati abayimba ennaku zino anti kakati ku ssaawa zino abawala bayimba ennaku zino yes nabo bayimba bulungi naye kati abayimbi b'ennaku zino balina tageti zaabwe ez'abantu baabwe target audience okutegeera nti Uganda oba ava peace music waabwe wabaana era abali mu saizi zaabwe ekitegeera nti kitegeeza nabo baba bakoze abakazi si mmere abaana ba campus bajja kujja kuba gye emyaka gyabwe nkwano ekitegeera mami nedda si mu bubi kyogera kyekyo naye reality bayinza obutajja ng'ate lwaki tebajja olaba tulina kwegatta nene waaba omu awo n'ayita kati kambuuze abantu bwe bayinza obutajja oba bano abayimbi bwe bayinza obuteegatta abantu bayinza obutajja
Abembi banjagadde okwega. Ne banajjawa numbers ezijja okubala bolyana abe yekuba akawoowo. Ate n'ekyokubiri kati nze kyendaba kiyinza okwonoona music w'essaawa zino nti bamanagers bano banabo bataddemu nnyo ebintu by'obubadi fe twabeerawo ne music ne tumukuba nga temuli sitanti tumakola dekabadi twakola ku sitanti nze nzirabidde wano nze mukama nsinga mbonzirabidde wano okumanya nga nze nina ebintu byenti nze omuntu bamwogerako gagundi abadde bangamba sitanti kubanga sitanti zasukka nze ne bamuyimbi ne bagaa nti gundi afudde ndabuka mmala kulaba ku mulambo nga tegwenyeenya amazima gakano sitanti zifuka oyinza ofiira mu sitanti bamutunyumizaako ko omuyimbi yeebikira mu mabira bamuta Stuart Brown sitanti bakola buli sitanti yonna ayitewera yagamba amasasi nti gundi oli ne bamukuba esasi nga plasta nene eri ku mukono guno enkyoga n'okuddamu okugiraba ate eri eno kutama nti ate sasi lyaiso kagamba sasi lya 50 mbwa ani yaleeta ebibi bw'ate gravity ankubye plastic eri eno bakubye ate plastic nze sigambye yalwanye n'omuntu yagenze China naye ngambe osanga omuyimbi naye nti gundi bamukubye amasasi mu bufuufu n'olaba bakamukuba bamuse nene bamukubye bubi nga plastic eri wano bugenda okkeera mugenda okukeera ali mu ddwaliro egindi ng'ate eri eno nogamba ate kati ekiwundu kyavudde nate nekiviimu kamera gyaba bamukwatidde mu kamera okumanya nga sitanti zisusse ne mu politics bankubye gundi bankubye ejjinja simanyi bampogodde okugulu ate nkya atambuza muggu ate oganamulaba ate waba wakavuyo ate omuggu kugulu kusamba sitanti zaavaawa kyenjagala okutegera ati mwe mwalina malogo bano balina sitanti ffe tetulogangako ate let me tell you one thing kamba buli oshi n'ekigambo mwe mubyogera nga mulina gye mubiyisa mu bayimbi abalala naye abayimbi ba bandi eti njogerera mu bandi abakazi gamba abakazi yogera nga gwe mukwano gamba nze Queen Florence njogeza amazima nze mu mbeera gye nalimu ne bwe twayimba mu bandi saabeerako awo nga kyansandoga saakifuna yali mweru munno wadde okifiiringa omwali beeru nga njogeza amazima balinse chwa kale njeru Sophie Nantongo muddugavu saagambako nti Sophie andoga saabiwulira nako ebyo ebintu ffe kale baŋŋambe mu bakyala mwaloganga basajja bufumbo naye wano music temweroga ebyasaagala bimanya ebyabasajja oba buli emu yamanya batambuza obufumbo naye mu bandi abakazi ba bandi okweroga tebetambulirangako bakulimba bazinga oli babanga yeetambulidde ate buli muntu yenna yamanyi bwabeezaawo obulamu bwe waliwo agenda mu kyaki n'asaba atambulize obulamu bwe nowabeerawo agamba nti nze ku bajjajja kwesikola ki kwesiva azulonga azitolina gwokozeza naye nze ku sayidi yange saakiwulirako ne bandi wezerogera bandi ne bandi bandi wezerogera nze ebyo saabitegeere yange kasa yatambulanga negenda waliwo yayimba teri baddogo ebintu ebimu abantu abamu baziwulirako amanyi kati ffe twakulanga batugamba awo ogundi oyo musezi twalina waffe ye masajja omwami sijja mwatwalinya naye ffe twagabula okutandika okutegeera kwonna nga batugamba ti musezi tyali abantu naye nga tusoma n'abaana be nga tutya nobbali naana mutya okulana mu container zaabwe temulimu obugalo naye nga mu butuufu tebaali yalinga propaganda kubadde atambula abantu balina propaganda oli akutandikako akantu bwe kati n'akakuliriza oshegeera kati noyo teri badde okubayinza okuba bakyogera naye nga mu butuufu teri alina bukakafu ate ng'era oluusi anti ng'era oluusi anti kati oyo kankubuulira oyo gaayi munansonyiwa ate saagala namwogerako nnyo kumuyisa mukamu kuba muntu mukulu ku nze yayina principles ze wana Uganda ne principles zikutumisa omuluko oyo omwami yayina principles ze tomala gaveri nja ku microphone ya joba batukana tove eri nojja n'obiyimbirako ye yali principled kyekyamufuula omuki omulogo ontegeera omuntu naye okubeera ng'alina byayagala kati lwakuba nti Silver kati ye wa mulembe guno ogutali nnyo gwe mubuga naye mu mbeera ze oba omusanze ne byeweyeeyisa gamba ye ono omusajja akajanjawo simanyi mulogo tolinnya mu mmotoka ye nakisooto simanyi byali bituufu ebya Silver ng'akola atya tabayingiza mu mmotoka ye ettaka nze nakola ne Silver Bank twakolako band nga era bagiyita Golden Band nze Silver ne Chris Wajadi
naye ngerayo walugezigezi yalinga mu ndeebo oyo mumanyi Chris Wajadi ayi mu ndeebo nga tukwana nga fe ba director basatu nze Silvane Chris Wajadi yagano vai naye nga kasa mugaga aina sente ayinza kuba mu bya music tibikoze Allah yamu amubala tunda spare na muganda we aina mataka na mataka ndaba yabibana mudda katuzi wa mataka mugaga nnyo nenga biba kyagula nyinga ali atya ano mugaja nkuyigirize mu motoka agagamba siwa kuyiganga siyanga siyigira mu motoka etali yanga akumala gula yanga ajola nali naye twali tulina sheyo ekisugu nga nina akamotoka baali bakayita kaserika akati akamotoka kagenda katuvugwiramu amafuta omulawundi ekibuye tuli mu babiri nze ne Silvia kakati nze alina ovuga ye tamanyi ate nina okugira abasajja bazze batuyambe mutusindike nina okugira steering ensale oli kukimanyo mukwatira mugamba kwata sente mfune wali amafuta ku station omutuma akadomo wenamuwa sente alina akatiike ke yatambulanga nako abeera akakuba kati ngafuluma nanzigula butu nze manyi kati eno bano bagira bwosala erimu msala anzire bali biki ngenda okumaliriza okudde ebbali ng'ayimiddaawo n'akatiike emugasibwa amafuta galo amamate galo nze nzi wadde omusajja wadde konza simumanyi nange angambye kaleeta nange nabuyanga njagala nkube Silva omuggo ku mutwe tetulina ssente nemuga bino si bya lugezigezi mafuta gawedde muga ate kati nze naalikoze nze ngambye wa boda oba angambye nti naga nemuga watakaleeta katugenda kusula wano akasuwa okawadi amaya kuwa muntu sene naye nazikwasa amudiridde nga talina kakwata kadomola tayagala kumanya naye nga petrol station yiri wali kati ye bwatu yali yakola ki gabane gajja amafuta omuzia yatuyamba n'agaleeta gamotoka muzavali Silvana nesisula mu biko bana tuyimbe tudde Kampala naye nga muli mubende yayagala muyimbe mudde Kampala Silva yabeerako music master wa Mulama SS ebisere bijjukira isomero lya Haji ebyo saabiri munnyo nze natwayi naye nga tutandise gurupu yaffe gye twalimu gyengogambi so kiro kijjawo nti ebyokuloga tebyaliwo nnyo omuntu ne bw'aba agenze n'aloga bw'omusanga ku musawo aba agenze kulogera kintu kiri tagenze kuloga gwe Shalom ntambi agenze kweroga yiye kubacha mulimu nabaloga abantu gye bali nagamba YouTube channel ya Shalom Esirane najimyumyulire bina wesirana kati bwofuna muki gye bali abantu emitima gyabwe emibi abantu mulekera namyumyule bina that's what they do ya wakana nazi YouTube baziroga kada gotiya naliyogera no sure bamanya kunywa ne bakira ku set Oliyo kile kusete miundi esatu. Nombanga mukola nganze neba sebwe. Nabongo se. Kati Shalom bwegano kola. Ezibadde zene zifukazi. Ate zifukazize. Just kukomya. Yagamba at least atandike na yeye. Omulogota nansonga lwacha. Emibi abantu. Nzikali mbadde mulwadde wiki 2 obulwadde bumvako ebudawe bukoma we ngenda mu malwaliro. Kati mabana abato batanze bakola ebe. Muntu atukira myaka gyaffe. Ngate mu tanso okunywa mmindi. Tugenda mu maje. Amutandika okweroga. Tugenda yingira mu maje. Tugenda okuyiga mmindi. Ate olina okwetaasa. Kali nga bansanga akutte mmindi. Otidde. Ate wakiwa kye kikutansa. Sagala kuguba amanyi. Kwata mushisha. Ate uli anamanyi. Onasumagira yena nga nga sister wanda mbitagamba ninaje manyi babikujja. Ntambe nakoyogedde. Teswanywera mmindi mushisha. Nde mmindi enzungu. Yajinywa ze babulide. Flavors zabajjaga zabayindi. Mutanze kweroga. Era jinyo. Yakko muntu amini. Ate lwaki? Ate wonobo silanda kukuseti. Oyina okwewonya. Nga ngenda pastor Kayanja Robert. Bwalemererwa okusabi. Tasobola. Nabo bale man of God tasobola. Man of God naye muntu abako wale. Mbasi bako pastor ne mami Jessica Kayanja. Beba nsabira. Ate we musaba ate we bajjo basanga mu sitense. Choli mugati gwa bata. Nabantu abakugamba bala mu sitense ni kumacha. Macha saa 10 ngati wali amabega. Tambi ngali bute. Bute nga wetolola amasanganzira. Ate bagamba okulologa. Eba nango okuloga. Kali bakozesa ebyo n'ebintu. Okitegedde. Naye nga bambi mu kyonze ku side yange mu budde obwo bwaffe bwe twalina mu bandi biki sina kunyinza kwekwasa nti gundi yandoga.
ate nange sina gwe nakola ki gwe naloga nga bwengala nenkola kyo negaana nkimanya nti rero biganye kakati awo wenyini nyini mu competition yaliwo banja ali mu abayimbi ngani eyiye Princess Band yali mu band Princess Band with Queen Florence okay yali mu Queen bajukiza abanafa Factory Construction abasangibwa wonna bingo genda yo munanga ati bakuzimbira ennyumba banane Adria Materials bali ku 0758821603 ne 0787903539 banane sister camp Sematon Interiors ba supplying Adria Materials byonna babikola bulungi nyonyo ha Kampala na bingo potwezire vumba busika gayaza busika vumba town ku 0759224090 nataka na milioni 2 paka womalayo mpola 12 June okay aji kazigwe kape mitwale 2 5 ne milioni bilioni aji kapo front page why not okay nze butagenda wahaji checho ntana mukama wange tuyina naffe banaffe abamuno watch banange Queen njagala obeere wali wakao ne Smart TV yo kunyanye bala nakuliko muno watch okay yes abantu babirenga bala film zenjogerere ezakabi video junior video junior uno la mu film video junior la film ze namulyanga mu filmu za junior anti nzaagala nnyo kati ziberako ku muno watch okay kati boyagala nnyo video jingo wemyaka jo Gigi season of film jingo ne junior sebo bonna mbagala nice pimo kati ice pina ye wuno luvubuko olugogo bonna mbagala wuno ice pure laba film zizo kati wano omwana omuto amuta video uliyo ne bayisimake babo kuswi bayitirivu kati bonna bali okwo ku muno watch kati fe kitwakola kunganiro lyaba VJ goyagala gula mukasira koyagala amanja akulya kuflanka ntamyende wa VJ junior yes katoba ina Samsung amanja mukola musambe teka ya mula batata mangende wa jingo yes katoba ina Samsung Google Play Store downloading application nebirako iPhone no genda ku iOS nebirako Smart TV no genda no downloading obulamu ne butambula bulungi Queen Florence yes kumitwale satwa ja Uganda buli mwezi ale kati ova unogenda mba Job Giant bakola batyambuza bakola batyatsi kati atebo bafunira omuntu omulimu oba bagataganya omuntu atalina mulimu no yanonyo omukozi network eriawo ogenda ku www.jobgiant.net abajagala emirimu n'abajagala nonya mirimu ate ne banza zisinga emirimu kati no network waliwo abagitusaba nga banonya bakozi kati wabona abakozi nga banonya ati mwegattiro www.jobgiant.net ku mirimu gyonna mu ggwanga erya Uganda wa Uganda mu nsi zonna. How does one qualify? Yes, one qualifies by visiting the platform n'ogenda no creating a CV obulungi nnyo ojo creating no itamu P6 nkolanda era olinda pakati ogenda mu job list bakola ki ndambira akola ki era olinda no wabelewe jibira kijja ngena osobola okuyagala wa P6 no completing a profile yo noteka mu CV yo no browsing mirimu emirala no gira kuba ku number 0749 052 000 0747 82 ebanaffe aba Jobgiant ku www.jobgiant.ug ntambi soko mbize mami yako kundifula ndifula bagigenda mangambe nayo manya oluzungu agenda ku kudifula kati Solom kano kakutangaze oluzungu lulimi ngola mu Luganda akitegedde natubiranga oluganze binanasoma oluzungu lulimi nga olunyankole manya olukongo nali nsomyeko mu Bakongo oyinza okwogera olukongo wendi netwogera bwogezi lukongo Zambe wona mukwata namweza mbozi njogera nenjituusa okuva ku makya paka olweggulu kakati bino bya lulimi kuyiga lulimi ng'ennimi endala nazo emanyi olugerman era oyinza okuba nga oli awo omanyi oluzungu naye nga tomanyina tolina nakyo omanyi ate kati kamba bulimu abantu abaliyo nga ne bashalom kwe bali abalowooza endowooza za shalom nti okusoma ennyo kwe ku luzungu sebo nyinza okuba nga saasoma luzungu naye nga nakyensobola okukola okusinga goluzungu luno lulimi lwenjiga language kubanga nze ntambuddeko amawanga nze natanga okulinnya ennyonyi 2007 gwalala wakawulina mu pitu wali otuuse Sengo ng'akutwala London nze Sengo si yantwala London yatwalanga abantu nze nagendera mu Bwakabaka obwa Buganda bwateekanga ebivu wabagamba nti guli Queen waddala nedda waliwo abantu abalina abakulu b'Obwakabaka e Bulaaya abaami ba Kabaka abali e Bulaaya naye nga basibukawa
Mengo kati nze okumuziki wange yibwe nali nyimba bichi kwe basinziira ne bagamba Queen agenda yimbireko abantu asatajja era nze ennyonyi yange esooka nagirinnya mu 2007 twagenda ne muziyimba tiyabiyima Fina yaliko naye teyagenda Fina Masanyazo amume bamuma visa netugenda ne ka Franka gundi ani Franka abaho nedda eyo mwana balwaki mwerabira nkubi nkani Franka ngobi ali apa asabira pastor ono we mulago pasaka kande mwerabidde oyo mwana yennya yenani omulala ne chance malabeko Bitu bitwagenda ntukola show. So ate esige ngomye ntambudde nnyo. Kati buli gwanga bwogenda nawo batomanyi luzungu yigo kola ki okulwogera okusinzira ku n'okuwuliriza okusinzira abantu bakola ki botambuliramu era mutageya mu luzungu omuntu ageya mu luzungu n'alowooza kizibu yinza okuba simanyi nnyo bire byamalayo solira okwebyo oluzungu si ekizibu kyange kigedde nze ekyokubiri kyenasooka okuzuula omuntu alina amagezi amazaale tasobola kulemererwa nsi kituufu naye ate amagezi amasome nga amazaale togayina era obonaabona kyova laba nti waliwo abantu abamu bootunuulira nga ye akozesa nnyo amagezi amasome kusinga amazaale ng'akola bitaliiyo kuba ye amanye nti oluzungu y'ensonga naye ng'ate omuntu olina okuba nga olina potential okusobola okukola ekintu kyonna kyosoboka ki okukola nosobola kudda ku adult education saagala tebina sina kyembyagaza twagala wesimbewo emakindi esaabagabo era nsobola nyesimba zana nali njagala no bakiteekewo nga si kubuyigiriza ennyo bwe batunuulira mu gavumenti bateekewo ne potential tunagirabirawo ojja kujja kubwa kansala ogera anti kati kyenjagala obategeeza kyembagambe nti wakwate mutambulangako kiwulira tatulangidde si kubalangira abagambe mu amazima ge mutayagala kati genda kugamba ekigambo kino nti ogende Thailand Bangkok nga taboogera luzungu boogera lwewaabwe okitegeera naye nze bansiba Malaysia banyagala kujjaawo yiyo njikubuulira bansiba Malaysia naye nga n'omulamuzi asembayo tayogera luzungu tabalwogera era ye akugamba gwe n'ofuna looyawo n'akola ki n'akuinterpretingira nalukoolawo okitegeera togenda mu kati ffe wano ffe kyetulina kizibu oba kitulemeza mu nti oba simanyi kikiriza olulimi lwaffe tulweganye nnyo batuwanga n'ebigumba n'okusomero bali abantu baagala nnyo waakiri yiga olulimi lwe gwamweguya gwamunoonya ogende Thailand n'obuuza omuntu nti how are you n'asirika n'omugamba ni hao naba bani hao naga Thailand sabadika agamba kao awo n'olyoka oddamu awo n'olyoka omubuuza ebyaki ebyoluzungu naye tomutuusiza ku ekyo nti akulaga nti oyina okuyiga olulimi lw'ensi eyo kati wano kyetutayina tukulembeza nnyo buli kimu oluzungu n'atasobola nti oluzungu ayina oluzungu nowe olwo mwenda neyefukuta oluzungu si yensonga lwongerezaako nsaba mutamanyi luzungu bateekako buno obukola ki translators lwaki babeera bapurezidenti nga tebamanyi luzungu basosowaza ennimi zeewaabwe ate omuntu n'abeerawo ng'ekintu kyakola akitegeera akisobola gw'omumanye nti gw'omusinga oluzungu naye nga tojja musinga kirala tulaamini yatufuga bulungi omukyayina akola emmotoka egundi oba essimu eyo n'agiteeka wali nga tamanyi luzungu kati gwe owa diguli n'ojja I know you get naye nga tolina kyokambwaddemu nnyo maama okitegeera nga tosobola kukikola kaakati tutandika okutunuliranga nnyo ne potential ya buli kintu kyetugenda okola ebya machuwa gundi obiganyi ate mbyagaza ki I have my money yeah I have my business yes I'm mature enough okay kati oluzungu ndwagaza ki tewaba tokyatambula mawanga era lwenyina ndwogera mawanga nati Malaysia boogera lufuufufu njasoma nagambe aka nga tutebajatula era nduwulira kati gwobadde ki obadde ki kati tuddeko ko wali Malaysia because nali alakikubuuzaako kiki ekyakusibya
nanti bino bagambye nti bakwate mutambulanga kumana Uganda abantu bakyali mabega kitegeera wano buli atagaggawala malaya ayitamu nga musajja mufere oba njaga atunda njaga bana mutambule okutambula kintu kirungi ate okutambula kulaba kudda kunyumya kati buli nsi abo bamalaya agende China malaya ali malaya wali Malaysia kati malaya Malaysia Thailand ne Uganda nayo waliyo bamalaya okimanyi simanyi muganda mba malaya malaya talina waatali mbaze makindi kyandi asibalabayo isha kale kati ganda okwana omuwala omubeereko emirundi ena nga tomuwa sente olawo baana abeera buli mukazi malaya ne mukyala wa malaya wangi maama mukwano nidda anti sente kala tono omala ennaku 5 nga tolekaza akameza tabisibi Chris akubanya yakujina akayimba aja bisi muongeza akameza yakuba nti no kakati abantu bo balina enjaji bakitwala bulala kakati nze munnango kunsibe Malaysia tebansi bambo bankutte ku ndi ku street nti nenga kapozi nti baba nsanze n'omuntu nali mu overstay yali weddeko visa nali maze emyaka 2 naye nga mbadde nga ngena ne bankola extensions wali musoboze nemmala bolwatambula obeera ne diiru zo z'okola kitegeera bolwatambula obeera ne diiru zo z'okola kati kankubuulira entambi kati Malaysia waliyo abalenzi bannayuganda kati bo batunda ki nabo bamalaya balinda kiddako ogenda wali China n'osuubula ebintu ku layisi n'obireetera bana bali Malaysia batasobola kufuluma n'obibaguza n'ogenda Bangkok oba n'ofuna ebye Malaysia nga Bangkok tebiriyo nga Bangkok waliyo abatasobola kukola ki kufuluma olwo muziki yali aganye wano ebintu okyuka ku mbeera obulamu bukyuka ate buze tutambula ffe temutambula sikimenyawo temutambula ensonga lwaki mulemera nnyo ku kintu ubundi bamukyakola waki mutambula mujja kutegeera okitegeera kati nze bankwatola overstay nali maze emyaka 2 mu ggwanga eryo ng'omwaka omulambo ogumu ngubaddemu bandiki bikyamu naye era wera gwe musango gwe bantegako era ne bagunsomera mu kooti ne baŋŋamba okusasula engasi ya $18,000 oba okusasula emyezi 3 ne ŋŋamba ate mpeeye 18 emyezi najja kukola se alenzireyo nziweeyo ne ŋŋamba banzikiriza ne bansiba emyezi 3 ekkomera lyali ki ekkomera ly'e Malaysia kwaffe batusibeko Malaysia bawalana nnyo abagundi abagwira si baddugavu bokka n'Abachina n'Abathailandi n'abaki babasosola nnyo babawalana tebabaagala naye nze naliyo eyakulabisa olunaku lw'olusooka bakuwa kiyunifoomu nina ekizibu nze wemba nga nfunye obuzibu mu kusooka ntya nnyo nga bwakangwako naye wemmala okikkiriza nti kati kizze nti it's happened wetugamba nga nguma ngamba ekyo kikoze ki kizze kati era bebankwata ne batutwala ne batusa bantuze ennaku 3 kati nemmanya nti kino kikoze ki kizze tekina gyakudda kati nobeera bambeera yaliwo abulwate ezimuza tubasobola kuba musibe ne baba olina sente ku akawunti ate nobeera ng'osobola ozijjako okitegeera kati era nakubijjawo simu nga bakankwata immediately ne ngamba mama wange tibankutte naye musala amagezi agagula ki tiketi because namanya kalabayi teri musibe gwe bakwana baganda atagenda mu banka ojeyo sente tewalaba n'olugoye luto bakusanzeemu ekizigo kyo bambi kyaleke ewaka ekizigo byonna bidekayo kati within 3 days ebyo batakyabitulako nali maze okimanyira nti kati bankutte kati batutwala mu kooti naye nga buli Filipino obuyindi wawe nga bukaba ngamba tunulira nze ndi muddu wali kumite era bampita we bati ne bantwala mu kaguli kuba omusango gwange of course nali ngukola ki omanyi ate era natambuliranga mu mbeera egamba nti nkeesa lukyanga nkoko yabankwata era banatuuka mu kooti ne banyumiriza ne bansomera omusango gwange ne baŋŋamba ogukiriza oba togukiriza teweganayo kantu ate bwewegana ng'ogenda ate mu kkomera obeera wakuzunza tebakusalira ate tova mu kkomera ate nga nawe ekituufu okimanyi era abaana gye bali eyo ne bamukwata simanyi gitu tesimanyi bikoze bitya ne bakuzaayo olwati bajja kusalira ate ngera bikutwalira bakuzza kiriza ekintu bakusalira ekyo nakyo kikole ki
era bebansalira ne bagamba sasula 118 eze Uganda fine eri oba emyezi emeka esatu ne bagamba sizina kano no bali akawunga kagene ndi akawunga abali bulungi ate nze gazeti nakola nonga ntuuseeyo goto ya natuka eringa akasenge kavaanwa ate tebakusiba nti gwe ntambi n'esalomu basiba ntambi bamuteeka mu kinkyonki ne bateekamu n'omulaka ne mbeera mu kasenge abantu nga 5 babano naye nga muna temuwuliziganya lulimi kati nga mukola muki bamakinga sure nti bagatta nga muwuliziganya ennimi mulwera omwo ne mwetunuulira ate kati ni bwe bati mulwera omwo mwebakaba muba muyimiridde emisana olukya wepata ne muva ku parade muba mulina kudda mu lumu ate temuddamu kwebaka obufaliso muba mubutadde wali mubeera omwoti otunula ku munno n'ettooyi n'omutunulako n'ettooyi paka lanki wena watuuka ne mufuluma kati bwe nazuula nti embeera neŋŋamba wano ngenda kufa obwongo ati waliwo mu Nigeria naŋŋamba naye wano oba oyagala emirimu bakola osaba n'ogenda n'okola ki n'okola konze tuyita mwani ko ye nti waliwo abakulu aba prison yeri nti bajja n'obagamba kati nalina ne baganda bannanga abalala nga 3 nembaleekanira nga nti gubanga wano balaba ati munnange mwebagambye wano waliwo kino nga tebagamba stop shouting ati waliwo bali eri muna tugende tukole kino nti bagambye waliwo kino waliwo okutunga okulima n'okufumba komu munangamba tugende tusabe ogw'okutunga ne mga tomanyiira esigenda kutunga tulime erime konze zisiri mulimi tugende mu kufumba bagamba ate mu kufumba nedde ne mbaga tugende munange ero omukulu bwe yajja nga ayita n'empanika nti kiki me cooking very much there in Uganda chef nambuuza yayishwa baje bagala badugavu mufumbiro kwa badugavu babako manguwaya so fumito omuntu akambi wayanga mufumbiro aliyo ba Filipino ba China abiwe omumale tafumba omumale tebamusibira wamu namwe abagwira Malaysian tebamusibira wamu namwe abagwira era bo babone wingi yabwe tebalina mulimu gwe bakola tebakola kimwe no babasiba ba China ba Filipino ba India ba chemu mwe mubeere eno ba Russia because biti kati nga tukola ki ngamba you black no ne magamba fate mu kufumba we in cooking you have restaurant yes we have restaurant at our country Uganda very serious bichi abagamba okay tomorrow ngaona newonya kubera idom kutuulao freezing obongo ntuko kuntanga naunga nabako kakala kugweko munange nga batuswala mufumbi mwana mukumbe mini mbanda hizo manyi chikonze mchire gogo ngufumba nengweri ekire mmeka zogenda ofumba ate nganze nti mpa kugenda mufumbiro nti kale tutuuka eri nga bangaiza jangu olava ku parade you come banteeka ku sepiki y'omuceere sepiki omulawo gunsinga obuwa nagezaako ng'okutabula bwenti wadde okugutuusaamu nembaga budde ku muceere kyokka buli obukazi nno obukadde bukakola kati esepiki nnene enkomeeri ey'abasibe anga so you told us that you can cook rice so now tukuze nembaga nedda temunzizaayo tikatuyagala konze mukolokota ebyennyanja ntaasi twalyanga bulungi nyama nkoko byennyanja bikibi kiteri kawunga eri twakalabako ebyennyanja onazo fish nti yes nga ndaba obukazi buli bukwata ekibuno papa abantu ala kugundi ebyennyanja biba bingi nnyo nga ate binene mu size nga ate binene bampa ekijambi ekivaano wano na koonako 3 magumba ne ganfumita ne magamba no nebangamba you are going back again ne mbagamba ned ku bijanjalo ngamutemaata n'enkoko ne bantwalayo nente mu olugalo ngamba naye nkoze nti okubeera mu kifo kino oli banyonga bano bayirudda wabalala ati nze nabakulidde buli lwenkola ensobi ngaba bayitayo abalina obbazaayo nze mukulembeze waabwe this is interesting kati nangamba nkoze nti baana ne bangamba kati watuleese eno twagambe tugende mu kulima oba mu kutunga kati laba bye tulimu bagenda tuteeka mu buluumu nebagamba mukkakkamye ne bambuuza kati kiki kyosobola ddala ekisembayo konza okweza ebintu
Kumbe tomato waitira. Kwaze ebintu kulina bakolawo akantu kalinga kagundi we bati. Kalinga ka swimming pool mu mwoleza. Kati bira bisowaani byeri biva wano wekiti. Wano batekawo enva, wano batekawo omuceere, wano batekawo kino obuntu buno bwe buti ate bya plastic. Bannanga okuta mu mugongo gwe mwana kubba esowaani ng'oweewunya nangamba kankute nga nakosi kusobola nanzira mu kunyumunguza oba okyanyumunguza kyokanga ajje kubba eno ogenda okukola olina kuba wooti ogenda okugyayo omutwe nga tokyategeera owunze nembagana nokozi ebintu nzikiriza nangamba kati lwaki ogenda tudisa mu kaluumu lwaki twagambye ate awo kyewasabye tebakuwa kirala department ndala bagamba omanyi byakukola bya kiyungu nenga negayirira nga banza mu kusavinga n'okusalaasala ebirungo naye nabyo tebisalika ebirungo bokisi z'ennyaanya ezo oyinza okusala bokisi nga munaana obutungulu amaziga okaba bugatta ate byonna buli kyenkugambako okukola buli kyenkugamba ky'olina okukola si kyakukola wooti ngaasalaasala obw'omunju sipiidi eba mbogojigu nojiku bannange n'owulira ng'ofa omugongo n'owulira naye nga wali ekisenge kikutukyalinga bwe bafuluma olaba kisenge nodda mu kaluumu naye nga mbagadda mu kisenge n'akaluumu kangume muno kati okugabula nakwo bakola gundi eva kuno nekuli akati ne bagaba ogenda kusena enva ng'omanyi abasibe n'emitwalo 3 ate olina osena ng'oyanguwa kati guno omukono gutuuka ne gutandowalira n'oyiwa eri ng'ekifo kigenze eri ng'owulira ofa naye nga sibba ku ffumbiro baana mwe nabeera ku ffumbiro nga buli kimu kiyinzoganya naye ngamba sibba ku ffumbiro naye ng'ekirungi omumala bulungi okugabula mumaze okwoza ebintu biri byonna nga banabigambe oli waddembe okulya enkoko yonna gy'oyagala oba byennyanja oba okitegeera nga bw'otwaliriza ebbanga lyo kati twabagamba nti oli sita wa Uganda gwe bali nabimanyi gugwange check Google Queen Florence I'm a queen in Buganda ani akusese akati no kangobuulire bali kapa zaabwe baziwa ekitiibwa okusinga omugwire ne oba sita otya kapa zaabwe kapa eze Malaysia mbazungu baziwa ekitiibwa okusinga muba temunnawa muntu yenna musibe emmere musooka kwoza gundi za kapa nga 50 nemuzitera wali eri ate nga wayonjo nga sowaani nnyonjo bulungi nnyo nemuziwamma nemuloka mugabula abantu abalala simanyi lwaki abantu beeri bapraisinga nnyo kapa ezo njagala kinoonyereza kapa bazaagala ye n'ogikuba bannange kapa basobola okukuba emigugu gy'otamanyi si kapa kati yo osobola okukuba wabula kapa bayinza okukuba emiggo gy'otamanyi kati wano mu biseera by'eddembe wano ngo bayimbiramuko bagamba mbu oli muyimbi tebatuyimbisanga wano eruzira kyofu ayimba kingokoye mwakedde 12 nemufuluma nemugenda ku paleedi ne bababala mwabagenda mu ffumbiro nemugenda mutandika okufumba nemukola ebyo byonna nga bwembikubulidde bwekuba kwoza sowaani omugongo okuba kukusena mande ku mande oba walinamu temulinawe mulamu ate mwe abafumbi twali off mwe bakyefu effumbiro lyo terigenda mu buli muntu abafumbi babeera beebo ate mukama waffe kaali kakazi nga kakyayina nga kakambwe olawo kasibe nga kasibe naye nga kamazeemu emyaka 15 kali kattamuntu njaga kati nga kekambeberamu nga kakambwe naye nga kalinamu ku ngeri yaki yekisa era singa tekaali kakisa kaali katulizaayo mu kaluumu kali naye nga kali kaluumu tekabeerekamu fena batujja nayo omwoba obuluumu nga sijje tusula eno mu kyoko eno bwekiti abakozi abafumbi batuwa kiruumu nga kinene kyonna muteekawo buteesi bufasiwamu ne bali abali eri oba mu kaluumu kayita wano gambe ne wano eno tuuyi tosobola kulya mmere mwetunulako temuwuliziganya lulimi oli mu Nigeria ono mu Colombia ono muki ate tebumanyi luzungu ensekerezi bukulukuta naye waliyo ensekere maswabuli bali abantu ab'ensekere balaka baazi balima mu mitwe bali abantu balina ensekere Malaysia ate ng'olaba beeyonja ne bakwata enviiri zaabwe ne bazinaaba ne baleta shampo naye ensekere
oziraba nga zisambula bwezityo olunyiriri n'ogamba nfudde ensi kitegeere kale bwe nti bwe namalako obusibe bwange mwenna abali eyo mu kitegeere overstay okitegedde olwakutawe bati baku airport ate bandikutaddewo bakudipotingirawo ate deportation tebakulima nti waliwo omuntu gwe bateerawo ngo atambula ogende wakafuluma bakulinze wali bw'oba musajja ku mpingu bw'oba mukazi bakusibaako mpingu naye nga poliisi 3 ku 4 paka ne bakuteeka mu kamotoka kaabwe aka poliisi paka ku airport paka kukuyisaawo paka kuhandolingisa ku nyonyi yammwe bwotyo watafunye mukisa kutikkira bintu byokudda nabyo bwodda n'empale y'emu n'essaati y'emu oba ekiteeteeyi olw'essente zo byonna okujja ng'olinayo akulumiriddwa ng'obadde olina ze walese mu nju n'azikola ki ng'obaddemu ne mukwano gwo oba nga musula mwenna n'azikwata ekireza nga we wagenda e Malaysia wakomawo naye ng'ofunye eddembe nze nali mu kkomera naye ng'abantu bange bakommunicatinga ne bali be nali mbeera nabo era ebintu byange zibe byansooka ku airport babitikka byonna naye oba tolina muntu tugeze nti amimbeera b'omu neeraga byonna obireka mu nju n'obusente bona buli kimu bazi oba bakwata n'essimu ye ey'omu ngalo kyebakusanze nakyo osobola baga kanzireko kumundeeba gye mbadde nsula nedda bampi siddembe lyange lubaale wakukwatawo nga bakutwala ku lubaale balina kye bagamba anti lubaale ayinza okukubaawo ensimbu batiisa nga bakusooka bakuleka wali ng'osooka oli olukakana teri kubatiisa oyogera this is his grandmother ate abo baba bakuwa embejja okufa do you want water bakuyita friend balina akagambo ka friend kakwasa obusungu bwabakwata alina ngejjajja friend passport ajja asekaaseka n'olowooza mukwano kumba zize kukwata bonna abasikale basoma psychology bonna zize kukwata byaddala friend n'ogamba yes friend passport yes okay you come kasaba kuza wali ng'omanya kalabaayi kabakaweddemu era tebatwabayo abalima nti nanze bandipootinga ate n'enzira yewaka tebakikola naye sinze yalaba mbulayo ennaku 3 nfulume komera wazibaliranga ku ngalo ng'olina newowandiika nti obwongo buwunga n'oba nga tokyasobola kumanya oba Monday oba Tuesday jasi ofunya bufunyi kikongolire oba kintu eryanda nofuna awantu bwogera n'omakingawo n'ogamba leero muluweze mukatiikinga bwewabaawo be batanga bagamba ng'awasangayo emisibo muno n'agamba nti bajja kunta mu Gwokuna nga 23 kati webamuta awutandika okutegeeza nti ziri 23 kati ekitegeeza nti 24 omanyi oba namukomera n'owera 2 z'omwezi tewali kulaba TV temala ku TV ku mawulire kumanya mbuno mawulire biki gali agaabo kyenkugambye nti bino ffe tukyatijjisa oluzungu bona TV bateekawo yeewaabwe UBC yeewaabwe tolina byotegeera wadde UBC kubako obuntu nti kyapaka yayoyo ikweko ebitategereka si bya luzungu bya lulimi lwabwe kati oba olina okko ate ffe ab'omufumbiro nga ne TV tetugiina bwa mwina kukola wagenda obayo ng'okoze ku mikwano mukomera ogikola naye ate bwogikola nabo bye nabo basibe banno ate abasinga babbanga ddene abasinga yaabo naddala abeeru so jangu batiri yakubidde ku simu nti nze gwe batusiba ffe naffe batukubira amasimu nakati abo ba Uganda bakubira Shalom okufa obufu abo ba Uganda naye bali baba bansi ndala nga buli omu bagenda mukola ki bagenda mutaddeyo nga kudda waabwe kitegeere kali kizibu yo gimu wagiwandiikewa kati kwiringa tukomeyo wano e Uganda music wo kaliyayo nga wali ogikwasaganya wawe wawulirira nti no kati challenges zitandise okujja yali competition yali sound nga akyuse yali nga band music atandise okuggwerera kyali ki challenges eze zajja ne zitandika okubeera nga shows tezikyajja bulungi nga luli nebifaganako bwebito okusinze nze ekintu kyenakkiriza nti buli kimu kibeera naki n'obudde bwakyo kobe muyimbi era tosobola kuyimba nga myaka 4 gwaliko era nze kyobulaba nga nze abantu bempa ekitiibwa bayita baafrigo bayimba nga sinazaalibwa ne ku ssaawa yakakati oba amatovu alogerawa yandiwadde abalogo papa moyi ologerawa
okubeera nze eyo bandi nga sinnazaalibwa ebeerawo naye ne kati ate ng'ekyakolera ate ng'era ekola bulungi naye bwe tudda mu reality ebintu ebirala byonna nze nzikiriza nti kati kino si kyekiriko ate waliwo ekikola ki ekiriko nate newa waliwo ekiriko ate nekyaliko tekigaana kola ki kubaawo oba ontegeera kinkugamba indat nembasambi omupiira twalina bakimu magumba nga Philip Soz Asane Mubiru Majidu Moses abo bonna Mukasa Edgar Watson kale kati Edgar natuka nagamba nti kati kuno omupiira ogwakasameme sikyagusobola kandondewo academy so kati nange netukisira ndaba nti kati music mukubi oyimbidde emyaka 15 era kituuka ekisira nolaba nga ate waliwo ekirala ekikola ekizze okitegeera nogamba nti asikati ate gye n'embirigo sikyakola sikyazisobola kuba kati kufa emyaka gyaffe obeera mu kintu nga kyokka kyotunuulidde obwongo bwo bwonna buliko ekyo tosobola kukolayo kirala music kyekintu oba oyagala okuba nti okyekuumirako olina okuba nga oteekamu nnyo kitegeeza tolina kyogenda kola ki kwekolerera olina okuba nga ovujjirira rediyo bakuba ennyimba simanyi ate byaffe byano byejjamu politics nti omuntu agala n'okuba oluyimba lwokukwata wamuwadde ki oba ne kompyuta we namuwasajja aleme kukuba nze nawulira nti waliyo n'abantu abasasula nti ye yalina okukubwa ku rediyo naye nga rediyo yeggwanga etuuka etya okufugibwa omuyimbi kati sente neziba nga zifuze industry oba ontegeera kati nemala neŋŋamba nze ate wano waba wangenzeeko sijja kusobola ate zenzije mu kasho ate nzikomyewo era nziywe ate zenze era nzikomyewo mu kintu kyekimu kati nze mba ndivaayo ddi otegedde awo okwata kukuba eddanoga nti akankoleko ku bizinensi eki okwekolera ebbaala Queen's Bar nekolera catering yange service asharing bikoze bitya omwana oyega kati okufumba ng'ovudde kuyekomera ddala fumbira ddala kyali kiroto kyange okuva emabega nenyingirira obulimi neŋŋamba omuntu olina okuba olulimi olina okuba n'akataka kewali ebbali naye kakati nze nkwate sente z'ebbaati ntandika oziwa abapresenta simanyi baani babologa akolere pyara agenda okulaba kati ngagenda okuba nga music watuuse awo alina okukola ki okutambulira ate nze sikola ki sikisobola naye ngaesaba zino ofunayoko ku mirimu egy'okuyimba egibaziza ebbaliriro zenyimba emirimu tugifuna kati omukolo nagwo nagutwala ku rediyo ngulanga nti nayimbye era oli abayagala Queen abajja kunoonya ffe tetukyali mu bivulu kiguddewa tulina okubaayo naye ate omuntu amanyi musiku akuyita naga nti jangu nyimbire ku wanjira kwange jangu nyimbire ku mbaga yange nowasho najja nakuyita naga jangu nyimbire ku wano ku kifo kyange wekiti nogenda nokola ki nokola naye tojja kuddaawo kakati oyogedde avapiisi kati nze ŋŋende bansanga nga twesika n'avapiisi emmanji wa stage nzaddawo nzasooka kati ate awo navaawo kati ate nabo abaana abato nabo beyuzeyuze nabo time yaabwe bwenaatuuka bajja kukeewa nabo nga waliwo n'abalala nabo bajja gendako e Malaysia basaaga tebajja genda lwaki bagenda Malaysia yoyokka ensi eriyo ne mu America bajja tuuka kati nga tuwunzikira ddala inali alakubuuza kyadde kisemba yaawo ebisinga byonna byonna obituyisizza mahawa wano mbaddenga n'empaka ne mukwano gwange saawa zino ali mu America Selector Williams namugeddeko wali mu kutandika nga turankinga abakyala ab'amaloboozi abakyala abayimbi ab'amaloboozi naye nga kyetukkanya kiri kimu tino balina omwaka kwe baakoma bano ab'ennaku zino si mu bubi naye toyinza bageraageranya ku mmwe ab'ebiseera biri nze nga njagala just bantu 10 bano boogamba nti bano baali b'amaloboozi tubayiteeyitemu naye bwali okakasa nga gwe toliiko just nze nfunira abantu 10 abaali bayimba ab'amaloboozi mu sisitimu yammwe tebaali era bakyali yes Feibe Nasolo yimba kyolali singa okunyumira olwa Feibe bogamba nti yayimba sesolie bwatafa ekikeeko sesolie bwatafa atuuka kulyegete Angela Kaluli akamuli Angela Kaluli alimenye obedda nendirira kano Maria Mulinde
Ali Mulinde. Nze mumanyi oyo muto. Sanyisa nnyo mwagalwa munnange kankuwe ekyama kyange atanjuza mutwe. Atigala udiro no mata manyi iba nnange. Mukwano gannuma. Sembere no kye. Natudde wakyama. Achovala bantambi wali. No walese wachi. Muto. Oyo amanyi Mariam Ndagire yemmanyi. Oyo amanyi Kapeke. Mariam Mulinde. Abo basatu Mulinde. Naga Mariam Ndagire nyinzo mtamuteka waffe kubanga ate ye yata tuliko ahead. Njogerera ku regime yange. Okay. Kusasire. Kafe. Sophie Nantongo. Yes. Ani omulala. Abo batano. Regime yaffe. Betty aliwa. Betty Mpolokoma. Ali mukyamwera system. Yera naye ali mukyafu. Mukaaga. Ani omulala. Sheila ali muki. Sheila Mvanonji. Sheila Mvanonji. Ani ali mu regime yamu. Yena ali Musanvu. Regime yaffe. Sophie Gombia naye wa regime waffe. Twayina ni abalala awo enneerabidde. Ali nambyusi yamuteekamu nnyate bino ebyokuyimba music owagondi kuba ate awo ye yali akyali nnyo mu bino ebya Sabrinas. Yes. Naye nga ate naye yayina eddoboozi. Naye era akamumuteekamu ne Juliana. Era benna gundi yemwe. Abo bonna abakyala baali bamu. Titi Tabero Tendo tali wammwe. Era naye wali ati abamu mbeerabira munnange twali bangi. Barebeka G. Wena gw'onoogaana ataabeewo. Buli omu ojja kugamba neera neekwa obeerabira. Ate ya telefone tubalaba amazima. Osobola okugamba naawe temuli. Ffe n'obanga otukoledde show. Anti Becky tasobola kyogera ku Anti Becky. Tasobola kyogera ku Anti Becky. Naye baana mmwe lwaki muwakola omanyangeri Professor Lusimbi gyakuba akayimba ako akayimba kakati okweyo officer professor omulenzi yansiima Professor Lusimbi akuba akayimba ako ku beat like you cannot spend it kawinja ku program ye bambiye balenyo akakuba nnyo Professor we balenyo munna Professor Wall yategeera Professor Wall big up manange tweyanziza ebigambo ebisembayo bayinza okugamba mwetumanyi nabino kati ngaffe tulinamba shibaholics ba syndicates kati gwe ababo ba Queen Florence bali bayita bati aba florists Queen florists ebyo tetwabina bashibaholics simanyi because detecting mugongo mwana ba Malaysians fe twalina bafanzi baffe nga tebaliko ebyo byagundi ate tebaliwona nti tuva magundi bagundi bibumba byona avuma biwoolo byoli bibumba byona biwoolo byona tebyaliwo ebyo omuntu akwagala bakazi nanga bwali ngobanga gwoli nemubanga mutambulirawo era nga bagavumenti ffe mu mwezi waffe temwali mu ntalo ebyo bizerwa kuba nti wabeerawo entalo zeziri ze mbabuuza sitanti zaavaawa music anti yakendera nga sitanti yalina oyimirizaawo music mweluli mwalina music nga yeetambuza kati yakeewa ekyomukisa omulungi bafanyizi baffe bagenzi bategeera kyetwabawa era kati mwe mujjuza show batandika okuddamu ne bakikola ki ne bakyetaaga ne bakipiikinga manyi waliwo kibayita omuyaga ejja negenda naye bw'oba omuntu yenna akoze ekintu nga kirungi ne bagiba myaka emaka era kiddamu abantu bakola ki ne bakitegeera kyovera nti music wakadongo kamu kizibu okuggwawo ne bwolimba ki ne bwolikuba biki era ogenda owulira nga tewaliwo kadongo kamu ke bakubye ne kakunyumira kubanga kadongo kamu gwe gwali omusingi wewaawo babbo abaasookawo bayinza okuba bambi tebakipakeginga bulungi nga bakitandika naye ate weekiri okitegeera weekiri ate kigenda kubeerawo kubanga era kyekyagulirawo naffe ffena ekisemberayo ddala ku muntu ayagala okukolamu concert kuba kati mwe mutandise okuba nga mwamujjuza ku Serena twalaba muzeeyi Seba yajjuza Kazibu Kapo wona alina show n'abafaanaganako weebatu kati bajjuza nti music ono w'abayimbi baffe badi ne bigaana kati olinayo enteekateeka nti Queen Florence at 30 tukutwale ku Serena mukama bwanaba oyite bannamukadde banno mwayimba mwenna era ne bannamukadde bannaffe betwayimbira era bakyali banamatooza baafa ate ekyomukisa omulungi mugamba sekerere mu bashalomu abatujooga n'entambi fa music gwe twakuba ow'emyaka gyaffe nammwe mumusangawo mu kyamazinirako amazina n'abaasookawo abakadde nabo bakola ki bakyamwagala vakuwano wamuga mukuba ennaku 3 naggwako kitegedde abaffe fe twayimba ebintu kyovalaba nti fe tetulina nti audience tutaliisinze kino kyokka bannamukadde baffe bajja kujja mu show abavubuka bajje
n'abali mu mbuto bajja kusambagala kubanga binyuma. Okay. Yeah. So nange ndowooza emboozi tebankadde okujja kajuma ya gikaddiya ompadde otwadde emboozi abadde very interesting. Nnyo wona wotututte tweyanzanya tweyanzeege era twebaza ffe mwenna babaddeko paka sheno gyekomekeredde. Omuyimbi asiibuza kayimba kasiibuza nti musule bulungi mwerabo akantuko naye gonnomera kibwegu n'omulenzi yansiima naye kale kanno gwe bagwakuluma Shalom ani yamulumya omutima ng'aka kayimba akaagala nnyo. I just love good music. Sanyiwa okusumbuwanga ku ssimu naye ate siina kyakola ngumira amasimu gange genkuba bambi bwe nzikuba tonyiga airtime ntadde kawera nga kyenjagala yemboozi ya love kati ntandise nyiga yesi tutandika okunyumya naye gonnomera kibwegu keko kosinga okwagala ku naye gonnomera kibwegu ky'omukwano agwenjagala ate gwe tonjagala ne mukama muzibu nnyo kubanga gaba ebintu bitakotagana mbeeraawo ne ntuyana pressure za love nga zinnuma ngezaako okuba essimu ate gwe n'ogidojinga akano kemba nikyese kyewa nonya mwabo nonya mwabo sekyewa bakuŋŋamba dda ti oli muzibu mu byalaavu kati ontandisoze onimberimbe nze siina tayimu ebyabasajja si byendiko owange kati ate Shalom wabaaki tegenda kubanga tusikawo mweraba